kati njagala nsooke mpooninge ne sekuwooninga yenna. Ogenze n'obuuza ekibuuzo ekisinga okubeera bonna boogende naye kasoolese maama Kadaaga. Nga leero nakutandika mbadde nsaba abantu bawulire ebintu bino. Mbadde nsaba bannayuganda mubeereyo muwulire ebintu bino, mumbuulire ekigenda mu maaso. Abaana bano njagala omanyi waliwo omukyalo Omunyarwanda abeera eyo, Omunyamulenge, omu ku Banyabulenge abatalina mpisa, si bonna naye ono yasiiwuka empisa. Bagenze ne batuula awantu nga banyweddeko gundi waabwe gwe banyooyo gwe bawa obwa bulooka okunoonya abakazi abatwale mu Amerika. Ye ng'alowooza ekitimba kino azze avuma abantu, amanyiira avumye ba MP, bulijjo nkibagamba wano ne mugamba Kibedi alimba, naye there is what they call the 40th day. Era njagala bannaye mumbuulire be yali ategeeza bino. Uno Kyabana manya munyoboranga bwendi omusiyazi Kibedi ani yawasa Kadaaga osobola kondaga ku musajja wa Kadaaga. Musooke mulinde bannaye bine Oyo obutafumbirwa manya biki abaana manya munyoboranga bwendi omusiyazi Kibedi ani yawasa Kadaaga osobola kondaga ku musajja wa Kadaaga. Oyo oyimiridde naye awo mu bifaananyi Rich osobola okundaga Kibedi mbadde nkusaba posi Kadaaga ayina gundi ki yamugoba Kadaaga ayina office ki ye president yeki kati yafuuka minisita. Honorable Speaker. Yes. Honorable Speaker Mufumbo. Honorable Speaker. Kadaaga is Speaker. Honorable Speaker Kadaaga. Kadaaga alina omusajja Kadaaga musiyazi mukasale mukano. Betty Namboze Tom Boy Sitadi. Mukasale mukano. Nze siba mbagamba ebigambo bino nga muwakana. Okay. Simanyi nze ntegeera yange neze nabagamba mwegendereze ku bantu abamu ng'omuntu kwennyini yajja mu Uganda n'akukuta. Kasita omuntu alina omusinga Uganda n'afuna ebintu bye bayita empapula. N'agamba akozesezza empapula okufuna residence card e Canada. Azze yeeyita Tyler Roberts, azze yeeyita Sharon Mutesi, yajja n'akola ekigurupu kye bayita Mama Tendo, n'ava ku Mama Tendo n'akola Mama Tendo reloaded ne kigwa, n'ajja n'ateekako the chest, eyo nayo egenda yagwa. In fact kati n'alippira ekintu kye bayita fake life family, bwe kye muyita simanyi real life family ba fakest, ba fake master. Avuddeyo n'akugamba muye yaddiso bino si byakulimba. Abaana bano bakoze nnyo kasasiro nnyo ku internet kuno to the extent that tebakyalinamu mpisa. Mu mbeera eno gye twogererako kankulaga ebirala. Omanyi sebo nga sinnaba nsebo nsonyiwa okumalira obudde nga bw'onywayo kajwisi kaaka kanyoko g'ennyaawo kenda baawo oba onywayo oba oli kunywayo kiki oba onywa mulondo. Simanyi ky'onywa naye ngenda kusaba sebo ogumiikirizeemu katono. Nsooke ndabe wano oba wano baali bagamba ki? Omanyi bano abaana bo beekyawakyawa dda be bakozesa gavumenti ya Museveni ne bagamba ffe tuvudde mu gavumenti ya Museveni, simanyi Museveni atwetaaga atulya bisiike tukola ki naye bino tuba twagala tubalage. Kati njabbalaga kaakalala abakalirudda wana kateekawo bakaabu. Waliwo akalala ke baakoze baasooka ne bakola ako ne baka withdrawinga nga banyumya mbu Kibedi simanyi Kibedi olwo nga tebanaba kumanya mbu intelligence ya Uganda ya waggulu nnyo etambula ku social media. Kyovala abasinga obungi mbagamba be careful nga muli ku social media, mubeere very careful ku social media kuno kujja kubaleetera ebizibu. Ngwe byoyogera n'okola ki osobola okulowooza naye ensi tugenda kutandika okugira kati mbagamba naye bino byonna biva ku ki? Biva ku Kyakabaale. Kyakabaale yayo kisa bano bonna. Oyo MC Rich bwati bwakola awo yo feke dola.
kati ye kyakola akugamba kuba essimu gwe bw'okuba essimu ogenda okulinnya ennyonyi n'ojja ku airport nga bakukwata mbuzi oyandamaani nga bwandamaani obusiru bwe kubeera namimwanga akasolo kenti kyesiwaza bwesirwayo kyandamaani twakiteekamu sente zaffe nga Uganda ne kituddukako Morocco ate ekigenda kikeera ku makyambu nakyo kijoyininga mu babiisanya bana Uganda ate mukirimba kati omuntu akoma mu nasale ogenda kubeera oti MP kyesirwaza bino ebyokuloota n'osirwalira eyo mungenda kubeera aliwo MP ani akuwa obwa MP mazigwe omulowooza Uganda yakusirwalirako mu buli omu olwokubanga baleeta emirembe Mulange you ended in P1, P3 and then you want to say that you kuyimba MP olwooza Uganda yabasiru some of you don't understand your problem mulina ebizibu bingi nnyo mulina you're injured beyond capacity kati bano basenga asiri bonna baaluzinga dawuli ebyo boogera njagala tukulira video eno eyokubiri egyo musoose okuwulira egyo musoose kasa twatandika okuzuula mbuzi awedde atambuza kokaina kati bwe bamala okumanya ekyo omanyi ngenda kwogerako ku bantu abawera ssebo omugenyi wange njagala owulize kati sooka owulire bano mbwatiisatiisa njagala Kibedi akole wallahi billahi nga ndi munyarwanda nanti yampanye obunyarwanda njagala Kibedi akole post one more time nga nvumo banga avumazi wallahi billahi ojja kakasa I want you to ogenda jikola of course mu busiru bwe agenda jikola kabampane ekinaddirira kemunenya wait olira kasasiro olira ekinaddirira wait Kibedi, I want you to make another live or another posting on Vuma obanga ovuma abantu aba inze oba Julie abantu aba wabwa kinaddirira of course agenda jikola kuba musiru naye kinaddirira kemunenya yebambye oli munyarwanda olina omutima omubi naye nze alina omutima omubi we yajja n'atulimba that talina omwana we agenda kufa one of abantu abatono abamusondera mu mutima gwange omubi yenze omu ku bantu abali mpa wadde Kibedi emmere inze ow'omutima omubi it's fine inze sikolerera bampaana no owulira ekisooka I don't sisuubirayo kwesimba ku bwa MP oba bwa meeya owulira omanyawo awo tutuukidde now that's why owulira story omanye omuntu bw'aba ayidde bw'atyo bw'ajja kati mwabatamanyi kati yali alowooza tuli bangu konno vidiyo ezo zonna bazikola ne badduka ne bazijjayo naye gwolowooza kulwaki bakikola they do it because bo baakozesa dda Uganda as a stepping stone okugenda mu nsi eyo ng'eya Canada oyo yagenda nga refugee tatuukira Uganda atuukira Rwanda n'alinnya ebbaasi ne muleeta Uganda tatuukirangako Uganda direct tasobola kulinnya nnyonyi direct Uganda alinnya Rwanda omuntu yenna nkubuusa okuva n'olwaleero bw'oba olina omuntu wo ng'agamba nsooka Nairobi nsooka Rwanda nsooka Southern Sudan nsookera simanyi Eritrea abo bonna baakozesa Uganda nga stepping stone nga bakozesa obulimba basiga obukyayi ku Uganda ne bafuna ebintu ebibakwatako bye muyita documents kati bino nze ngenze mbalaba okumala ebbanga ddene naye lwakuba baalinnyira kano bajjanga abazze okulwana olutalo kati wuliriza ebigambo bino oba twogeremuuko awo nsooka ensirikemuuko oba tuteeseemu ssebo omugenyi olaba Kibedi mbuno tazaala agamba nege bajja gasalako nkubuulira ebyo byajja wano neyewaana yajja wano n'agamba ajja kutta abaana awo wonna owulira ebyo byonnaffe Uganda tukolera ku bujulizi Uganda tetuyita hearsay muwayogedde twebe tugenda naawe mu kooti nga tujjayo obujulizi nga tugamba nnyabo tunnyonnyoleko nnyo wano nga tugamba yeggwe bakuyita senga asidi erinnya lya senga kati gamba somesa olwaleero ndowooza njagala olwaleero buli muntu akoleza friend request ku social media otuulenga osooka okole ki owulirize don't accept each kind of social media request omuntu bwajja n'akugamba nze bampita ntema mutwe
accept. Kati obuzibu mulinamu abasinga obungi mwakajja ku social media, you did not know some of these characters. Naye ffe ba experts in the business. Twatandika dda okulondoola omuntu gwe bayita Sharon Mutesi eyali founder w'ekibinja kye bayita Mama Tendo. Era eyali omuvumi n'ambeemu nga mukuddira wansi okuteeka abantu bu depression yali bamuyitanga oyo gwe mulaba bwedda ayogera. Bwe yajjawo Facebook ne closing abakazi ba complaininze bagambye eno platform nfumu gi complainingeko Facebook ne closinga ne batandika ekintu kye bayitanga Mama Tendo Reloaded. Kati Mama Tendo Reloaded era ye mukyala y'omu n'akyusa erinnya ne yita Tyler Roberts. I want you to listen to me very well. Some of you have just come on the internet. You don't know. This is what was her name. Bumita Sengasi. Ava kulinnya eryo erya Tyler Roberts akolerako ebikolobero bingi ku Mama Tendo Reloaded. Mama Tendo Reloaded etuuka ekiseera abakyala baamu abaalimu bonna be baali bavuma nga bateekawo embeera ey'okuvuma n'okudepressinga ne bamuwaabira omukazi n'akyusa erinnya naye nga face gwe oba tekimanyi jjukira ezo groups eziri ku social media tolaba administrator gw'olaba bulabi nga bitambula muliko abadministrator nga mukaaga but Shash is the chair lady kubanga beeyita b'abavumi association be bantu abasiiga obukyayi ku Uganda naye nga bakozesa social media okulaga omuzungu ali eri mu actually for them tebabeera mu Uganda era tebakyayagala Uganda. Kino kibuuka okuva n'olwaleero bw'ava ku Mama Tendo Reloaded bagicomplaininga ko abakyala abaddamu balyoba bagamba bannaye omukyala guno akomyewo yakyusa face ye yali yeeyita Sharon Mutesi kati yeeyita Tyler Roberts ye mwennyini era ali ku gurupu eno gye bayita Mama Tendo Reloaded. Kati bwakizuula gurupu eyo ne bagiteekako sanctions ne bavaamu abakazi ne bagamba bagiwaabidde ne bagisuspendinga. Kati ate ne badda n'ajoini n'akola gurupu eno gye bayita The Chest. At that time omuganda ne mukira bagita The Chest Reloaded. Bino tuzze tubiraba for some time. But just because fedwa bagamba emyaka ejange nga Kibedi gimpadde experience okumanya some of these side effects okumanya ebikawukumi bino ku social media as the chairman disciplinary committee social media nja kujja era ntereeze kijja tutwalira time ne tujja kujja mu kawukumi ono. Kati mu mbeera eyo bwevaayo era omukyala y'omu agenda jja n'erinnya eripya yeeyita Sengasi. Can you imagine? Naye nga bwe kujja lisiti y'abakyala abazze nga abavuma ng'omukyala y'omu oyo Sengasi azze avuma abakyala abatali wansi b'2,000. Witness abali lwedde ogenda mu kkooti okumweyimirirako bali 10,000. Abakyala 2,000 naye this time ayagenze n'alowooza olutalo luno olwakyakabaale egwe bayita MC Rich Fake Master. Yatandika olutalo bulijjo mbadde temukirabanga bulijjo bajja Uganda ajja ne yeetondera abantu nga ffe. N'agamba Kibedi jjawe embeera twagala ne tugalaba omukwano. Bw'ava eno n'addayo mu Amsterdam n'atandika ebintu bye eby'ekisiro okuvuma abantu. This time yagenda n'atandika ebintu by'okuvoola ng'avoola president gwe bayita Shine Deno. Njukira akankuwa story eno. Yes, bamwita Shine Deno. Omwami ku Facebook bamwita Shine Deno ye president, in fact ye founder wa Real Life Family. Ye yaleeta concept yeyo ne ba building ekyo. Kyakabaale ekyaza kikola yali tekimanyi mbu ebintu bisobola okuturning around against him. Gwe muyita MC Rich Matako Walipa. Kati njagala mbawe story, why are these people part of them? And why are they always on that fake life family? Oba gye muyita real life family. They are part of that because bakyawadde baadinawunsinga Uganda kyekisookerwako. Ekyokubiri bakyawa omuntu yenna ali happy kubanga bo tebabeerangako happy. Ekyokusatu tebakola baakamwanyi. Ebyo ebintu bikulira ezenye bitegewoko tebalina buvunaanyizibwa buli awo bw'amaanyi. They have gambled in life and actually they have ended up lying. Bonna boolaba si baana bato. Oli Kyakabaale Musiru kyalina emyaka 45. Sengasi alina emyaka 53 oba 8 agiwezezza kati. Oli Nnaku Silver Baaga alina emyaka 34 oba 8 naye. Kati bakuze bakozesezza okutunda yoyo e China. Kati let me tell you something that you don't know. That nze bwe natandika okunoonyereza ku Senga gwe muyita Sengasi today gwe bayitanga Tyler Roberts oba Sharon Mutesi. Yasookera genda China Malaysia ng'atunda yoyo. Yoyo mukitegeera nga yeeryamu. Nga bw'omanyi omwana bw'akuzaawukako abo abaana bonna bolaba kati Sharon Mutesi oyo gwe bayita Sengasi yajja nga bano bonna ba migrant abajja nga ba refugee Uganda. 1994
wabeera genocide e Rwanda waliwo abanyamulenge be baddugavu gwe bwobanga oli bulijjo obiraba naye nga tobategeera bw'olaba omunyamulenge ye munyarwanda omuddugavu be kuba n'abeeru nabo bakyamu abamu naye si bonna abaddugavu abanyamulenge abanyarwanda bonna babi waliwo abanyarwanda abaddugavu abamu abalina emitima emibi nga Jesse abo bajja ne bajja mu 1994 ne bajja omweya ogwajja ogwa genocide ogwali e Rwanda ne gubasembeza ne gwayingiza e Uganda abamu baatuukira Masaka kyovola boogera Oluganda olumalayo abamu balina olulala kati bajja ne bakola intermarriages kuba waliyo abanyarwanda abalina empisa be bana abawasibwa Abaganda Abasoga Abateesa Abalango Abaki naye babazaalamu naye bo balinamu obukakamu kubanga bo mixinzemu blood tebasobola kuzaala bikukulenge by'abantu oba abaana ng'oyo kati bo basengasiri bwe bajja nga bamuyita Sharon Mutesi erinnya lye mu passport wonna era yeyitanga Sharon Mutesi different platforms kati bwe yajja okuva e Rwanda najja n'obukyayi bino bye mbagamba mu kuza abaana nga mbateekamu obwagazi ye yajja e Uganda ng'aleese obukyayi ng'ate ne gavumenti y'e Rwanda emuteeseeko embeera abeere agenti waabwe kyokola nkugamba gwe omukyazi ewuwo obeera okuze high risk bw'avaawo nga takusse avaawo ategedde plot w'obeera era basobola okuleetako baka kyova olaba nagenda ne mbagamba waliwo omwami abeera mu Germany gwe baakwata mu firimu eri gye bagamba he was behind the movie gye bagamba yali mu genocide yakola nnyo yali yabula nga yadduka e Rwanda bagamba ku ba spy network abaakozesebwa social media senga Acid Sharon Mutesi ye omu ku bo abamudiscovering nga ali Germany era ne bamukwata mu movie bagamba is either a partner in the movie called Hotel Rwanda. Information is power. Bwetoja ntoga musikusiga buchayi tubalaga characters ezimu gobeera olo accepting abantu n'ogamba kamba koleki kamba accepting ne oba accepting kuki gwa accepting friendly request tebajja na ID tobala bifaananyi byabwe bateekaga ebifaananyi afutanga bumaze oba accepting ate ne batandika okwefuula mu bakwagala nnyo be baleese entalo ku bakyala ku baami ab'enjawulo ku social media and this has been a problem for quite a long time. So many women have gone into depression mu Bulaaya bangi nnyo bali ku ddagala bamira eddagala lwa depression stress nga babateeseko stress blackmail cyberbullying character assassination ebyo babibaddeko ebbanga ddene ye missioni yaabwe kyova olaba bw'opostinga ggwe ng'oli happy ye ateekawo kikomenti ekinyigiriza kubanga bo bakyawadde Uganda n'ensi mwe bwava kyova olaba bajja eno mu Africa batuukira Rwanda oba Nairobi bajjira ku bbaasi ne bayingira bagamba Uganda bagidde nawusi nga tebajagala naye bamaliriza ate bali mu bidongo bya wano bakyakalira wano mubalambula ebisolo njagala ggwe wenna yakozesa document owulira kisaba omugenyi bulungi nno nziremu ssebo oba otegedde bulungi tegedde ssebo era tugende maaso bajja ne bateekawo embeera ne balimba mbu actually Uganda ebleedinga that's what they say naye bakugamba togenda Uganda era bw'obeera eyo bagamba togenda Uganda naye bo balinnya ne bajja ne bayita e Rwanda Kenya ne bayingira wano bwe bayingira wano ne bbaasi nga bagamba ate twabadde Uganda tukyakadde enyuma bo be babeera wano beefuulanga abagamba Uganda enyuma kati ku lwaki olowooza bajja ne batandika tutandika obadispozinga Katonda yaleese missioni yaabwe ng'abawadde the 40th day eweddeyo byebikolobero byabwe bye bibalondoola kati oyo senga Acid oyo naku kati already nabagambye yabadde ayogera omukazi omulala oyo oye failure kubanga yali enfunzi kampuni emu gye bayita BLF nemulabirira nemuteekako keya nemuliisa neriisa n'abaana be n'againinga weeti yajjanga sebbanga katalina senga yena akoze BLF yene ya engineer Rwasa maama w'omugenzi yakola ye ya engineer Rwasa ono abeera mu America oyo omusajja alina reputation nene nnyo Ugandan government emulabamu essuubi ye musajja adenouncinga nga Uganda naye nga yagenda mu America lwa bitabo yasoma n'amala okusoma n'abeera engineer n'abeera ne dual citizenship mu America ate erudda mu Uganda kyovola ffe tukubuusa gwalaba video zino mbu bw'obeera ng'oli mu nsi ezo tokkirizanga kudenouncinga nsi yo tokkolanga oath n'ogamba mbu ensi yange ngikyaye okolanga ekyo kye bayita dual citizenship okkirizanga n'obeera mutuuze mwe mwoli mu nsi ne mu Uganda osobola okujja eno Uganda n'ogula by'ogula n'oteekawo projekiti zo n'ojja n'owummula n'olaba abantu bo n'oweeyagala e Uganda eri space ya buli omu naye bano bakozesa obukujjukujju ne bakwata ne bagenda ne badenouncinga Uganda olw'okuba baagala ebyamangu kasita oyagala ebintu by'amangu bino by'ofuna kati bo baali balowooza bwe badenouncinga Uganda kijja bbangwira kati ennaku ziwedde yaana gyembeera eriwo kati kyova olaba amasasi gabayitamu ebyenda bibabuguma batansa okugwa eddalu batansa okukaabira eyo batansa okunoonya bwe beekwata teyabasika kati embeera bwetyo bweri kati batansa okufuna emiggo giri emizibu ejja sobi tukuba ku mutwe bullet on the head
naye bonna abakubya yaani ye Kyakabaale. Era story no bojuulira nga bwe badde zeerandaala gwoba obadde ofollowing Kibedi Ronald Cox. Kibedi Cox chairman wa disciplinary committee social media in and beyond zayogera. Kitegeeza nzize nnyonnyola ebintu bino nga tugezaako cleaninga social media tujjamu kawukuumi nga President Museveni bwe yajja bwe yagamba nzijjamu kawukuumi mu police force ne bakwata kekke ne bamuwummuza. Ne ku social media tutandise campaign ennene tetukyagala bannayuganda basiiga obukyayi bannayuganda bannaabwe. Twagala tuyige tusome tubeere nga tuli omuntu omu nga buli kitwogera oyigamu. Mwabagala ebyonoonese tetubaganye kukyuka kubanga basinga obunyi mwagwe eddalu. Muli kuba Makerenda, mumira Makerenda. You already on by mwine ebizibu bingi we know. But we are not going to force you because you already on rehab. Kati mumbeera eriwo kyovola beggali bwe yazze okiriringa yatwaliddemu zaawedde yasasula ssente gwe bayita Juli Zaawedde abeera mu America omutunzi wa kokana. Kati waliwo abakyala abayingira mu kintu kino nga tebamanyi buzibu bwabwe nga tebamanyi gye bayingira bakizuula kati mbu Kibedi ntandise babuusa. Be bakyala abadde bagula tiketi ne mugula ne muweerezayo ssente ne balinnya business class naye nga bw'obuuza omuntu gwowa business class akola mulimu ki ayoza suwaani njagala mugattenga ne bw'oba wazaalibwa oli gusiru. Sebo omugenyi mpulira bulungi olina ky'onywa nga tolina ky'onywa. Nze ndi kunywa ku mazzi wano sebo. Okitegera kati bwatyo bwajjakola kati ebintu bino azaabikola Kyakabaale era kyokola Kyakabaale buli muntu yenna yali mukwano gwe yamukinyiigira dda. Eyamuleeta ku intaneti gwe tutajja kwogera buli omu gw'omanyi yateekawo dda embeera. Yalina omulenzi gwe bayita Budukore gwe yakomyawo e Uganda n'amudeportingisa. Alina damage zazzaakola abantu bwe tuwogera ku bali badituuti bamaama America bonna bateeseeko embeera. Ebizibu bizze bimounting for quite a long time, but only that Ugandans actually you hardly know these things until you are damaged. Abakazi abali mu depression, bebayinza depression, cyberbullying, character assassination, hate and preach. Bonna be bateeseeko embeera deformation. Abakazi n'abasajja bangi nnyo bali all over the world ngate bana Uganda. In Uganda and beyond. Bazze babateekako damage. Ku ssaawa zino wenjogera abakyala bali ku ddagala. Bulaaya eyo mu America mu Europe wano mu South Africa wonna naye nga byonna biva kwani be baakola ekibinja ogenda n'otula n'entandika okugatta ne mbabuuza bano abantu bakwatagana batya. Bulijjo buli lwolaba ekibinja kya group mugenda mu WhatsApp groups ne mubeera waliwo bakola WhatsApp groups nga za ba OB ba OG ba state nga mukola zammwe za mirembe ne wabeerawo abakola WhatsApp groups nga za bukyayi be bano beeyita ekintu kye bagamba beeyita simanyi ba real life simanyi family naye nga ba fake life family nga beekolamu akabinja ak'okuweyita abavumi naye nga buli ali ku platform ogwo abasinga obungi badinawunsinga dda Uganda naye nga ate be baagala nnyo okujja Uganda. Listen to me ladies and gentlemen, katusomese eggwanga bw'oyiga bw'otegeera olye weekend yo nga bw'onywa kawayinika w'otudde onywa ka juice onywa ka soda nga ne muganda wange anywayo ka bbiya nga bw'ategeera ekigenda mu maaso because this is the information center. Ndowooza mumpulira bulungi nnyo abali eyo nkimanyi embeera ebatandisa amabina gatandisa babuguma abasinga obungi abali mu kamooli mutegeera ekigenda mu maaso mwenna bafeke family mubeere mu kamooli embeera eggaali ebayitemu bulungi nnyo mutandika okutegeera embeera bw'etambula. So this is what they started. Kwe kulina omusajja omu eyajja wano ku social media n'agamba mbu yaleeta ekyuma ky'omutima n'embuusa abantu ne baka omusajja agula microwave ng'ateekamu kabalagala n'ebyoya bye. Nemagamba lukyali y'omusajja omwe abadde Uganda wano abadde temumanyi mujja munoonyerezaako abeereyo Japan yali alonda bicupa. Uyinge mpolampola kuba obusungu bungi togikwata nnyo buleeki ze badde mbuuzi ogambye olwe yaleeta ekyuma kyekyo ky'omutima yaleeta yagenda na platform eyo gye bayita fake life family bwenjiyita nze eyakyakabaale musiriki agenda n'ateekawo abayaaye bonna n'aleeta bafeeri abe n'alowooza buli omu aliko idiose yajja n'agamba aleese ekyuma ky'omutima ne mubuuza ekyuma ky'omutima wakijja wa ssebo wakigulawa tini namba ye eriki ssebo tukutegeere tukuwa obuyinja wana Uganda otaasizza health industry be boogera mbu mudwayo teri ddagala mbu bo basobola okwekolamu omulimu era baaganye okweteeka ku ranka muffe tuli ba biliyoniya. Era yaliko platform
agamba muye mu bulamu bwa aina $2.5 million nenga malabe mmeseno eneronda bichupe Japan failure teyasoma alowooza za ku social media excitement urban excitement na social media excitement naeleeta n'alowooza mbaza aina byasomesa bino bye bagamba bagenda ne bakola akakungulu ak'obulimba n'okwewayiriza nga bwe batebatambula kyovola gweweebuza Senga Acid akwatagana atya na bano bw'otula history ya Senga Acid ne gy'abadde atambulira okuva edda nga nkyusa amannya omuntu bw'atandika okukyusa amannya kiba kitegeeza ali fake naddala ng'okakyusiza emirundi mingi nnyo yasooka nayita Sharon Mutesi nayita Tyler Roberts kati yayita Senga Acid in the names of changing nga bwe ba blocking account yeno bwe ba blocking zino bwajja yeekyusa mpaka bwe yatuuka ku kintu kye bayita kati Senga Acid ajampinze group ze zonna zaafa baagala okumanyika okubeera famous. But at the end of the day, yagenda na joining abawa belonging gye bayita fake family gye bayita eyakyakabali msirich. We batuukaawo ne balowooza bagenda kuwamba ne batandika okunyigiriza bana Uganda bwe bavuba naye kwe banyigiza bana Uganda oba tomanyi kigenda mu maaso naye gajjukira behind them bayagala kusendinga message mu bazungu mbubo bakyawa Uganda era babawe ebipapula njagala owuliriza ebigambo bye twogera because it is top ranking top notch statements. Yeah. Bwe batwogera tetwagalayo kuteekawo kisa ate tukola damage facts nzikirizibwa okuddamu okuzzaayo ko waliwo otandise kwanza njala kubeera nga byogera byentematemamu yesebo ogambye yaleeta kyuma kya mutima aleeta microwave nga mulimu byoya yaleeta microwave ng'ateekamu byoya byanswa n'abitwalira nnyina n'amugamba maama kino kyuma kya mutima ng'ayagala kukwata kibumba kya nnyina akiteekemu akyokye endowooza. This is where the levels of videos obutasoma kibi nnyo internet eno mugiguddemu bugwi space eno yeetaaga bayivu kati kyo kyalowooza bwe kijja kufuna obuganzi mu bantu kyogere obulimba kyovola bali mu kigurupu kyabwe ekyo kye bayita simanyi fake life simanyi master simanyi family. When you look at the followers and people who are there, the mediocres who are there and who come and discuss, all of them are totally failures. Kati olwo ekibumba ky'abamu kiwona kitya anti yatwalira nnyina eri mu kyalo e Masaka n'amugamba maama kano akantu koolaba kakuma ka mutima like omanye obuzibu obujja ogenda n'okeera ku makya n'ogwa mu live zino eza live streaming nolowooza you are talking to all idiots olw'okuba tolina gw'olaba omanyi bw'obeera ng'okola live tolina gw'olaba gw'olowooza you are making sense when actually you are becoming a lumpen a fool. Omusajja nabagenda nenkola research nenjinoonyako e Japan eyo gy'abeera ng'omusajja alonda bicupa alina abakazi batalabira baana era yamaliriza byenjogedde bituufu ng'ayagala mpapula yaleeta omukazi ng'alina abaana bana mbwajje yeewandisa akole embaga bamuwa obutuuze ejap omanyi bino bye bawa empapula z'okutambulirako nga gy'atambuliza omwami ono yaleeta ekyuma yakola embaga yakola embaga n'ayita abantu baabwe ab'omu refugee tolaba baali bambadde bonna ba mu refugee abanyarwanda naye tomanyi naye munyamulenge naye munyamulenge these are people who have used Uganda as an advantage. Toli mulabako ng'alinnye ennyonyi ng'aviiridde ku Entebbe airport buli lwajja aviira mu Rwanda and I want you to note this. Alandinga Rwanda n'alinnya bus n'emusaza ku border. Kati juzi ndowooza abantu ogedde ku nsonga sikitegeere kiva ku ky'omuntu okuyita panya anti bwe bibeera okola bw'obeera ng'onoonya empapula bwe bibeera gwe bw'obeera ng'olina empapula z'onoonya abasinga obungi va kumwe abali legit kati gwena dual citizenship olina akatabo kake Sweden olina nake Uganda. You can travel to Uganda at any time ku peesiyo n'ojja n'ogula ettaka wano emunyonyo n'ogula weero oba wano ogula endejje you can buy. Naye omuntu owadde andinawusinze tali entitled kugula kintu kyonna e Uganda kubanga bayagamba yadduka mbu olw'okuba ebisiike bye bimudusizza abalala bagamba bya bufuzi ebya NUP. Eno generation yatudde bw'ekozesa
Okay, nze sisobola kugamba muno kuba stoppinga because ekyo kirungi osobola kikozesa naye obuzibu bwenjagala bannayuganda kyotakola totuukanga mu nsi n'odinawusinga ensi yo just ne name oba okufuna empapula because ojja tuuka time onoonya ssente ofune ssente oyagala okulabako maamawo oyagala okulaba baganda bo oyagala okukolerawo project ebintu bikyuka. Africa is the future. Ojja kufuna ssente oyagala okuteeka projects mu Africa oba mu Uganda ogambe nkomawo e Uganda nteekawo projects zange enditirings obwongo butono. Abo baveeko naawe bayala abantu biveeko baleke naawe abo gwe ssebo nze fe abakuwadda oyakamulaga mangu ago bannaayi otegeera bino njagala bannayuganda buli lwenjogera otegeko minutes owandiike njagala goba abakadaama naddala bakadaama bajja balimba ne basirwaza mbujangu eno nga tonyala kuva mu bwakadaama bugyokolera yonna abawarabu abo baidiosi naye balage bwoba oyagadde nze nno munnange bayo ebibamalamu nze tebimmalamu bino obakubye tebimmalamu munnaye waliwo bireka ebibamalamu tebimmalamu bino Sina katabo genda omugambe munaye bujuli ku kifu nebitwala mu bino magenda mu maaso n'emboozi yo oyo gasiya azeeyo awo kati njagala owulize ebigambo bino naye embeera bwetyo bwetambula so at the end of the day abantu abasinga obungi bakulimba naddala gw'omwana kati kambabuli okumanya ebintu bino bisi byangu gw'omwana akola mu bawarabu olwaleero njagala owulize ekigambo kino oli wa mugasa nnyo osinga omuvubuka oyo ayeyita MC Rich omusingira wala wayi gwe wafuna contract wave Uganda wafuna olwasibanganda akatabo k'abaana bano musajja babatume abo baveeko abo abaana tebalina kye boogera naawe basemba dda information yange oyo mwana ate obukubyewo nnyaawo bw'obakubye bawulire teeza kunkola abuzaabo ka mwana kati njagala sebo neyongereyo oba okyakutangazaamu awo maaso mbega abalina ebirabyagala okubeganga nabyo mbimuwa sebo nga tomudinabo nga zaayo abo bonna bali mu fake account bayita wano obanye bano ba haters bali mu kamooli kati njagala owulisa ebigambo bino bitumalamu tusibenga mutume tutawuka kituufu obutabo si ekikulu sente abantu balina okumanya it's not about the book it's about money that's it tulina obuvunanyizibwa bw'abaana wano muzeeyi awo kizudde ebadde fake account ogyogeredde kasita oyogedde akagamba k'obuvunanyizibwa ako ak'abaana kaluma abantu okogedde ako kazibu statement nnene nnyo ku bantu abamu information bagenda gituusa information mwennyini waali awulira wala kigwanyolooza amusobozesa okwebaka abeera eri yeetala mu nnyumba agamba Kibedi ndeka bw'agenda mu toilet nga ndaba Kibedi nvaako bw'agenda mu kunaaba Kibedi namugambye ajja giwulira eno bagita B52 ojja kulya mulago Kibedi ndeka tolina gy'olaga mulaga wakumanyoko wakali efiiri omusajja yagula ekyuma ky'omutima oba oli ku mulala abo bonna bakubi b'emutima bonna bali mu gaali y'emu abo bazaawedde simanyi maama Kaliro simanyi ono w'emimwe egiringa akasolo k'ente andamaani abo bonna gaali ebatwala butwazi simanyi sengatsidi simanyi nnaku abo bonna empewo esanse okuvaako kati tanse okuvaayo mu version entuufu kati embeera bwetyo njagala kuwoninga mwe bakadaama bambi abaagenda okukola musingira wala abantu abali mu Europe mu America abaadinawunsinga ensi yaabwe wulira wano w'obasingira wali bwe bati gwe bw'oba kadaama ng'oli eyo gwe wagenda ku contract you have a contract and that contract kitegeeza ofuna ssente z'omwanodde e Uganda osobola okwekolera by'oyagala Uganda tesobola kukubuula era bakuwelkaminga ku airport ne bagamba you're welcome back home naye bano babadde bayita ku airport nga kyakabaale naye nga tabulira airport mbu actually yadinawusinga Uganda ku lwaki ku lw'ebisiike kati jjukira ne gavumenti ya Amsterdam bino ebadde tebimanyi
Yeah. Kuno kwe bayita okwokya. Nafunye footage ze yali agamba mbu azze kulambula bisolo. Aba wildlife n'abakwatagana tourism eya Uganda bankubidde essimu. Ne bagamba omuvubuka oyo omumanyi ne mugamba bannaye mumanyi. Ne bagamba omuvubuka oyo mwakola ensobi. Omuvubuka musajja yamuwa permit n'amukkiriza jjukira nti yasasula yamulimbalimba mbw'agenda muleetera t-shirt. Ono yamukkiriza okutambula mu National Park bagambye babuuni zaffe zaalwadde. Ne bagamba oyo omulenzi asobola kuba yajja n'obutwa awe babuuni ezo ziffe. Ne bagamba omulenzi oyo tali entitled kutuwalinga Uganda yagamba Uganda is bleeding. Bw'aba azze ng'alaga nga tourist avudde mu Amsterdam ajje n'ebyokulya bye ajje n'amakoola ge n'amenvu ge ajje ng'alya emmere ye ye Amsterdam kubanga yagamba Uganda is bleeding Uganda mbi nnyo emmere sigyagala nagikyawa atambule n'emmere ye ajje nayo ne bagamba that was a mistake and we were questioning the migration but how did they let him get in? Yabalimba n'abagamba yafuna visa ya tourist ne bagamba no that guy needs to be in prison. Era bampasabye obujulizi bwentandise okwandinga over. Ne bagamba next time bw'aba azze musooke mu detaining mumpite. I'm the witness to go to court with him. Era nakopingidde gundi ya Amsterdam, Netherlands. Ne bagamba the person by the names of Richard Muhanji, aka MC Richie, should not, as he has been coming through the airport of Uganda claiming that he's a tourist, but he's coming to a country he denounced as a person, that actually the government of Uganda has been terrorizing him because he was a homosexual. That's what he was saying. Bakanasa Sarah Joy Bakanasa of Facebook, who resides in America. She's one of the people who have been blackmailing Uganda, who have been blackmailing the president of Uganda, who have been using defamation statements, character assassination on Uganda and the president of Uganda. By the names on Facebook, Bakanasa is Sarah Joy. Okay. And we know this very well that actually in her own league, she has been working with a woman called Juliet Zawede, the ones who transport methadone to the rehab centers. Methadone substances zina kubiranga za mudwaliro. Kyegwama Bakanasa omulimu gwe goloza Bakanasa akola mulimu ki? Akugamba nurse akuba mpisa ebyetta. Bino bw'obeera mu ddwaliro nga tokyalinamu kassa Bakanasa omulimu gwe okukubira methadone ne bagikukuba n'ofiira ddala. Notabamalira budde Abamerika tebagala ddagala lyabwe genda. Oba tokimanyi? Bayina. Information is power. Leero kambazi ngabagambye olwaleero ow'omutima omunafu beera mu kamooli. Bino togera bisobola. Kabuze Kibedi. Omuntu akuba empisa esembayo ng'omuntu agesobola kusajja bagamba mu kati omuntu next of kin asiri yabagamba ali mu pain nyingi nnyo tulaba olumi bw'amaanyi ne tumukuuma. Omanyi waliwo omuntu eyamupima agamba tagenda kuwanga kati omuzikiriza wadde ali mu bulu kubeera wakufa. Tumuyita alubayina kati ogamba Bakanasa alubayina bwe bakuba empisa esembayo. Alubayina bali bennyini abaamalayo be bano b'osanga mama namulese aliko oxygen nkomyewo 2 hours afudde bamala ne bamukuba empisa eri emaliriza ya methadone. Nakugambye bano abantu bakola dda akabinja kaabwe. That's why I always tell you nemba warning and nemba gamba mubere serious nga abantu accepting a friendly request. Some of these people don't deserve this. Bikolo kumala ebbanga ddene, and for you who is watching and who is listening osobola bulijjo tobimanyi. Nagenda nengatta dots nentandika okubuuza Bakanasa akwatagana atya ne Senga Acid, Naku Silverbag akwatagana atya ne Senga Acid, Zawedde akwatagana atya ne Senga Acid, abo bonna bakwatagana atya ne Senga Acid, bakwatagana ne Kyakabaali. Why? Let me teach you this because kino kikulu nnyo kiri important. Andamani Mama Kaliro bakwatagana batya ne Kyakabaali aka MC Rich kati kambasomese wano. Bano bakola group yaabwe nga yakusiiga bukyayi ku government ya Uganda 2. Omanyi okubuuza omusajja ono
Terera mwawo internet ye njagala terere. Ani akutawanya ku internet yo sebo. Kangujjeko nkusse olabika bino bye twogera njagala osooka obeeremu kkakkamu gy'oli, njagala oyige ove wano nga yina ky'oyizeemu, njagala ove ku sheeno otegeere the kind of people you deal with. Obuzibu bannayuganda bwe mulina is because at times mugaana okukkiriza ekigenda mu maaso, but these are facts which always land. At times obulimba tebuwangaala, obulimba bwanguwa okutambula naye amazima gamala ne gavaayo. Bano abantu bazze bakikolera emyaka kumpi from 1994. Senga azze akola ebintu bino 1994 ng'akola Mama Tendo Reloaded, azze ye brandinga bw'ati all through naye ng'aleeta depression. Asiiza obukyayi ku gavumenti ya Museveni, asiiza obukyayi ku gavumenti ya Uganda n'abantu ab'enjawulo abaliko, aleese depression ku ba ministers, ba members of parliament, aleese obuzibu mu bantu ab'enjawulo. Bino bizze bibeerawo just because gwe wooli oba tobibadde tobimanyanga. Kyova olaba nkulaga version y'amannya ge agajja gasiuka. Abakazi abasinga bakimanyi bulungi nnyo, azze abateeka mu mbeera n'akuvuma, alaba famire yo ng'eri bulungi n'akuvuma, n'alaba ng'onyumye n'akuvuma, ye buli kaseera awaayiriza. This is her life because weebuuza omutima gwe yagujjawa. Nakugambye mu 1994 kitaawe is believed to have died in the genocide. Ono gwalaga anko we ne ba anti be kati bwatazza ino obukyayi ku mutima. Ate jjukira simu na Uganda ali awo mu ayimiridde ye bantu ba Ugandan spies, bano ba Ugandan round spy abatambula all over the world. Ave Canada yasooka n'agendako mu America ng'anoonya okuttayo omuntu ne kimulema mu Nevada mu Las Vegas n'addukayo n'asongera China. By the way yatuukira China, abasinga obungi bamumanyiranga China, Malaysia, ng'atunda yoyo nga yeetunda yeekuba mu sipeya yeetunda nga yo mukyala yeweeyo. Kyova olaba bw'ogenda n'omutunuulira alina abaana ab'enjawulo, alina omwana gwe yazaala mu Nigeria, alina omwana gwe yazaala mu Bannayuganda, alina omwana gwe yazadde mu Muzungu. Waliwo saga eriwo akaseera ako akaliwo awo omwana we emyaka 24 omusajja yazaala oyo omwana we gw'alina omuto yamuwa olubuto. Information is power. Bino njagala mubeere nga mubimanya because bwe tukola investigations abasinga obungi, we are journalist investigators. Wanga twasoma journalism abamuŋŋanzi. We can always do this. Lwakuba bulijjo obudde bwabwe tebutuukanga. Babadde mu mbeera eno enyigiriza Bannayuganda bangi, obujulizi bungi bwe tulina. Kyova olaba embeera wano mba mbuzannya njagala obwaire nga omanya that actually we have video eno inosigalayo. Bw'oba paati esooka ekulemye okulaba njagala obeereyo oddeyo girabe, ojja giraba nga nze zirekayo ni so that osobole okuba nga omanya. We are here to educate Ugandans and always give encouragement to Ugandans. Ogamba otya the champion, the lion, the jungle, the one and only. Ati mbadde mbuuza. Yes sebo. Oyo ne manya guyogedde mwawo ag'Abaswidi. Ojja lulimu n'Abaswidi. Bw'ogambye Silverberg linnya lya Kiswidi. Ojja lulimu Abaswidi. Silverberg yali yeteekako ng'afunye omusajja w'emyaka 99 n'ekitundu. Oyo bweta nnaku. N'amuwa erinnya ebyo. Nakko erinnya mumanyi era nali njogeddeko naye muwala ali awo ayogera naye nakko najja ku Facebook. Nakku wajjira mu Facebook waliwo company gye bayita Balance Life Foundation, I think, yamulonda ku kkubo kasasiro n'abaana babiri. Yes. Yalimu olusebbanga. Yalimu olusebbanga. Kyova olaba baamulonda ku kkubo nga bano abakazi b'osanga e Kampala Road wali wansi ku bitaala nga balina obwana ng'enjala ebaluma. Ne bamulonda. Jjukira eyo company eyo foundation erabirira abantu esobola, abaana bali less privilege n'abakyala ba widows. Bo beekolamu omulimu bayambe Bannayuganda bali mu mbeera bw'etyo n'abalala bafuna challenges ez'enjawulo. Era company eyo managing b'omukyala gwe bayita Josephine K n'omwami omu gwe bayita bapatana omu gwe bayita Engineer Lwasa. Era it is believed beyond doubt Engineer Lwasa yalabirira omwana oyo n'akkiriza Katonda nga bwe bali ab'eddiini
ne bamutekinga in ne bamutwala ne bamulabirira ne bamujja mu mbeera ne bamuteekako oxygen gundi glucose nadde engulu n'obwana bwe ne batandika omulabirira ne bamukuza ne maama we yali mu kyalo ne batandika omugulira enkumbi alime. Yes, maama we bamuwa enkumbi alime mu kyalo gye yali kubanga bamubuuza olina abewuwo n'agamba ninayo maama wange. Olw'okuba bali babeera sajja nga beekolamu omulimu. Beekolamu omulimu gw'amaanyi era mu baana be baalonda oyo Nakumu yajjira ekiroole kyaleeta. Jjukira poliisi egenda n'eronda abantu e Uganda. Eronda abantu ku kkubo. Eronda abantu ku kkubo n'esaba Uganda omuntu muzira kisaasobola ng'osobola okulabirira abantu ne bakusaba ng'olina company organization NGO. Kati bano Balance Life balina NGO yaabwe ne bagamba ne bagenda ku kapoliisi ayo kawaale eye nti kawaale eyo kawempe maganjo something like that matugge eyo gye babeera gye baalonda Naku. Kati Naku me bamusanga kasasiro nga poliisi emulina ne bajja ne bamusaba ne bagamba ono tusobola omulabirira nga bwe bajja kubanga ezo NGO bwe zikola zitambula ku poliisi ekuba essimu nekubira NGO ne bukamba tulina abaana abali wano abaana abato jangu mutuyambe. Kati Naku mwe yali kati ne babakwata ne babaleeta ne babatwala ne babalabirira. Naku ne bamugamba Naku bamubuuza olina hobby ki. Jjukira Naku yali atunda yoyo kuva dda nga yeryamu. Olulimi lw'okozesa sirutegeera bulungi bw'okozesa yoyo okuggyako ng'ontemedde musiri musajja muyibbi yoyo bw'otegeera. Omuntu atunda yoyo abeerawo ono bano b'owulira babeera kaboozi ku bbiri. Ebitundu by'ekyama bye bimutaasa mu bulamu bwe kwa survivingira. Ng'akatambike twalabye kano akabeera ku eno wooteeri akasaasaanye kayita Simanye Busega. Ako abo beesimba. Naku yali yeesimbanga ng'abeera we bwayise. Lions night club bagita discotheque Lions something bagita nga Lions. Endala eno ng'ogenda eno bagita batya waliwo Vegas busimayi bagita nga Vegas. Waliwo awo ebeere bwayisaawo ku bitaala budde eno side zeno ng'ogenda some road T junction eyo kusalamu nekutwala esimanyi yeyo. Wali akabaala ke babeeramu gye yalinga nga yeetunda. Jjukira bw'olwala oba tolina support you become homeless. Time yatuuka ng'obulwadde buyitirire talina ddagala. Ogamba Nansana? Sinansana akabaala kali awo bwayisaawo ng'ovudde ku Lions we yali waliwo akalala kali awo bakayitanga batya. Somebody ajja kuwandiika wano. Kabeera eyo bwayise kaali k'amaanyi. Eden Oba Chase Johnson. Chase Johnson eri kawempe wano ebwayise Eden bagita Eden. Eri awo bwayise bagita Eden. Kati we balinga awo nga bagenda mu Eden nga bakola ki nga bakyakala endongo. Wakwise kwesimba nga bali awo obeera bwayise babayita ba sex workers bali b'amaanyi nnyo awo. Abeesimba jjukira nga beesimbaawo ne beeteekako ebbeeyi nze ni wa mitwalo 2 wa 3,000 4. Jjukira abakazi aba beetunda prices depending n'ebyanaakola. Nga zino jini ze tugula mu bwire zibeerako emiwendo. Bwe kityo. Jjukira Naku ye yagambanga mu yasinikanga mu Lufalansa ne mu Luswidi. Ng'agamba nze ompe 5,000 nja kusikinira ng'abazungu. Goloza kulaki ayagala nnyo okufuna omuzungu. Ezo firimu eza VJ Junior zaakuba ezo n'akuba mu bikaali baazibeeranga bunyaawe bwayise nga gye babeera ne bawuliriza. Ate jjukira mu biseera ebyo ebimansulo byalingayo. Jjukira yali azanya n'ekimansulo ebyamanda nga bajja ku stage ne beeyambula bwe bate baalinga. So life was like that but ekyo kitwala mu kyama ajjaki okuva mu katinga disciplinary officer ajja atya okuva mu mbeera eyo gy'oyise ey'okwesimba to an extent that she became malnourished nga w'ogambye bano okumulonda omanyi abatunzi b'akaboozi batuuka time nga tebeerabirira ofunya viral diseases ez'enjawulo osobola okufuna ne HIV and because you can't have tolya bulungi you are getting me. At times abamu bafuna side effects ezo. Ekerende eryo liba ly'amaanyi wetaaga okuba ng'olabirirwa. Kati jjukira omusajja oli yali amuzaddemu obwana obubiri yadduka nabwo
ng'ayagala abaana afune ssente. Abakazi babikosa nnyo badduka n'abaana nga talina na gy'asula n'agamba nze mpa ssente ndabire abaana mbere ne rent. So that's why she was surviving like that. Kati kampuni eri ya NGO ebiri best Maganjo plus Kawempe somewhere yajja polisi yagikubira n'egamba tulina omukyala wano ujjuka bwe baba bamanyi NGO erabirira abantu bwe batyo ba less privileged yakuba essimu n'egamba tulina omukyala n'abaana babiri. Kati essimu bwe yajja yagenda ku balance life. Kati balance life ne bajja administration ne verify nga ne bafiringa papers ne batwala oyo omukyala n'obwana. Kwegamba ng'omuntu wakira n'akuba diiru ye n'agwa ku ssente naku yali namukisa. Ye yalina mukisa naye nga bw'omanyi bagamba omuntu asinga okubeera enemy to you ye omuntu abeera closer to you, and he has been on for quite a long time. I always advise people on my live streams ne bagamba the biggest enemy is the person closer to you. Of course. Omuntu yenna abeera closer to you ye biggest enemy. Atuuka time n'akyuka ky'ovola bamuleeta abantu mu maka gammwe abatulaba n'omulabirira n'akwefuulira mu maaso eyo ky'ovola kyakabaali kyali. Some of you are not understanding this story. Kyakabaali gwe bayita MC Matako Walipa MC Rich bw'atyo bw'ali. Olugendo lwe lulala nnyo kubanga nalwo bwe ndwogerako lulala nnyo lwo lulina waasi. Kati bano beekolamu gurupu nga bw'obalaba ky'obola nkubuuza bano bakwatagana batya. Naku Silverberg Sengasi Ditaira Roberts aka Sharon Mutesi zawedde ayikatimi ndamo mwogerako oyo zawedde nyamwogerako mpaka bwalifa n'omulambo gwe tujja kukuba ttekeko airport y'Entebbe nga bagula essimanti bali guleeta oyo zawedde Julie zawedde ow'e Boston. Otegeera oyo nga tumugyeko tulina omulala gwe bayita Mama Kaliro yakabayingira ye takimanyi ng'ono ow'emimwa nga kasolo k'ente Andamani yamuleese. Otegeera abo bonna nga bw'obalabe batambula eyo ganga bwetyo bweri. So it is one group of people. Kati kwe weebuuze bakwatagana batya bw'otunula Sengasi storage bwedda bwenjogera Sengasi yatandikira Malaysia China Congo eyo yonna nga tunda yoyo bwajja Uganda yalowooza kijja mwanguyira. Patrick Bitatule ye yasooka omuwa omulimu mu Simba Telecom naye ng'olwobwa yasulanga ne ba agent ne ba client ne bamugoba mu Simba Telecom. N'avaayo waliwo omusajja yatwalanga abakazi e China n'amutwala. N'abatwala e China ku contract nga batunzi ba yoyo beeryamu nga ye sente zalina okuzigiramu awo. Kati sente bwe babatwala e China n'atandikira Sengasi gye yatandikira gye yafuna Omunigeria eyamuzaalamu oyo omwana owa24 gwagamba wa 18 eyasula juzi ne bbaawe n'amuwa olubuto. This is how it is. Allegedly okateekako bino gamazima gago n'omusawo omulina Uganda yajjamu olubuto ku mwana oyo. These are facts wantu waliwo kwalekera nze mbagambe bajje. Kansubira bino biri factual byoyogera biri kugwe 100 plus 100 factual. Wanze nandiga tugamba allegedly nga tubiwulira mu nkubo nenge gy'obimanyi. Allegedly bibeera tetulaba biproving beyond. Tujja biproving beyond because evidence I'm going to bring it out. Kyobola mbagambye ndi kuwakinga with the Uganda police tuyambeko etulage Sengasi kyabadde ajja avuma ku Uganda ni government n'avuma ba diplomat ba members of parliament najja n'avuma abantu b'ebitiibwa atubuulire ava ku ki. These are evidences we have, please. Bino sikulimba character tugenze tugizuula. Bwe mamulowooza nnimba wakajaninga vidiyo eno kambalageko. Bino si byakuwaayiriza, these are facts. Omanyi mwe mugenda ne mutuuka mu mbeera ne mulowooza tuli wano tuli mu kusaaga. Nze ndi chairman disciplinary committee social media, omulimu gwange gwa kutereeza internet eno. Anze banga ndiko nakkiriza ogwo mulimo gusobola. Kyebava bapita high commander B52. Bino byonna bazze babikola lwakuba gwe obeera muna Uganda obadde tobamanyi. We run the business, we know. Bino byonna tuzze tubiraba nga Sengasi ajja abikola naye nga temumanyi ku lwaki abikola. Sengasi is actually Rwanda's #1 spy. Gwoba omukyaze ewuwo gwoba olusikinze gwoba okubye munda. Asa abikola byonna nga yeerimba musimanya alwanira gavumenti.
butafumbirwa manya biki abaana manya munyobora nga bwendi omusiyazi Kibedi ani yawasa Kadaaga osobola okundaga ku musajja wa Kadaaga oyo goyimiridde naye awo mu bifaananyi Rich osobola okundaga Kibedi mbadde nkusaba posi Kadaaga ayina gundi ki yamugoba Kadaaga ayina office ki ya president yeki kati nafuuka minisita Honorable Speaker. Yes. Honorable Speaker Mufumbo. Honorable Speaker, Kadaaga yali speaker. Honorable Speaker Kadaaga. Kadaaga alina omusajja Kadaaga musiyazi mukasale mukano. Betty Namboze Tom Boy Sitadi. Mukasale mukano mukacambu Yes. Omanyi kambuze Kibedi yesebo eyo program gwabadde eyo program babeerako abo bonna abadde na usinga Uganda babikola abagenda ne babikola bakola n'ebisinga kawo program bagiyita batya babeera eyo nga bali ku kintu kye abasinga obungi mukiyita simanyi real family simanyi real life family gwe gubeera kuliko omusajja gwe bayita Kyakabaali nze njita fake life family fake master family otegeera gye tugezaako okugamba ereese obukyayi ereese obulimba ereese okudisrespectinga abadiplomasi ab'e Uganda ereese ba senior citizen naye olw'okuba bakikola ku lwaki badinawunsinga dda Uganda gye bakozesanga stepping tool okubeera nga bayingira mu nsi eyo ya Amsterdam ono we Canada yakozesa Uganda muli wa bisiike muli wa simanyi bisyaga akozesa ebisyaga musimanyi ze bannoonya simanyi politics ndi wa NUP era bw'obalaba abasinga obungi they attached to the political wing which is NUP kati aba program eyo be balina obutalo naawe kati olw'okuba juzi bagenda ne babeerako omuntu omu abawabula n'abagamba temuddamu kwonoona mannya g'abadiplomati ba Uganda ne bamutandikirako okumuteekako propaganda kwaliko omwami omu eyadvisinga founder wa kampani eyo eyagisookerwako edda mu 2014 bwe bayita Shaide no yajja e Uganda n'abeera nabo ng'azze kulaba properties kubanga ye alina dual citizenship ye yabagamba nze najja eno okunoonya ssente mu Amsterdam neze ndi muna Uganda teefuliranko Uganda n'afuna duo n'abagamba bano akoze platform esobola okubeera ng'ekola showbiz only kati bwe jukira yasookera South Africa omwami gwe bayita Shaide no bwe yasookera South Africa n'abeerako emikwano gye yasanga Daaki abasinga obungi kubanga ye yali muyivuyivu yasomasomako n'asanga abakyala abatourist abajjange Daaki jukira South Africa was colonized by the Dutch people kati n'abeera ng'emikwano gye gy'aba Daaki kati ono Kyakabaale gwe tuyita MC Richie aka owa the fake life family bw'atunda ennyuma ya kitaawe yali e Bukasa e Uganda now listen very good naggwamu n'akyakala n'abayimbi ab'enjawulo kyova olaba yatuuka ne time nga Bobi Wine amumanyi ng'abeera nnyo wali ekamwokya ku Firebase y'omwami gw'olabye mu katambi ali waggulu yes ye mwami gw'olabye ku katambi ali waggulu yakola dda platform eyo nga ya kifere fraud program babbirako bantu kudimininga bantu kuvumirako bantu kati abagwe okubeera ba victim be bana babadde bagamba mutulete mu Amsterdam mutulete Canada mutulete simanyiwa babadde bafoolinga kubeera victim nga tebamanyi but today the protest they came up kyova olaba onoonya kibagatta ki bonna babbi badinawunsinga Uganda tebakosa buyaayi bufere kyova olaba ku bakazi ekibakwasaganya bonna okubeera bwamu ekisooka bonna batunzi ba yoyo abantu b'Massachusetts Boston mukimanyi bulungi nnyo zaawedde okugenda mu America taata we yamuwasa wano taata we wasa ku Ministry of Gundi wano bibagamba ebya registrars bino byowulira muganda wange yaze n'awasa sister we bagambe marriage gyeri ne bayingira mu nsi eyo ne bagenda under marriage certificate that's how Zawedde was able to get to the US
kati ekigatta zawedde kati tugenda genda tumenya kati ono kansogerogere ku kyakabaali ku MC Rich obulamu bwe bwadde bwajja n'atunda ennyumba ya kitaawe nga afudde nga gwe bwokola sente zo n'olekawo ebintu by'obugagga eby'abaana. MC Rich yatunda ennyumba ya kitaawe y'e Bukasa n'akwata sente n'azikyakala eriwa kyova olaba yayagala dde okubeera popular, ayagala nnyo okubeera famous n'atandika okwetunda mu bayimbi ab'enjawulo abo Spice na baroja bona aba Firebase abo bagenge bona yefuula mikwano gyabwe, but ekyamumanyisa ng'atunze ennyumba ya kitaawe mama we n'afa n'amutta pressure. Taata we yali alese ettaka ewaabwe eri Kabaale Kaseese ery'ebijja. Kati juzi muli ku platform mulowooza musonda azimba tazimba. Abako n'ab'eŋŋanda abawasa sista we be bazimba enju eyo tabeeranko na sente gye yali ateekamu. Sente ze yali afuna yali anoonya bunoonya kujja Uganda ajja akakasa abantu muye sente mu tourist encouraging ekintu kya tourism akyagala nnyo naye ng'ajja mu nsi gye denouncing n'agamba bamunoonya olw'okuba empapula yafuna za bisiike through refugee. Hello, listen, ladies and gentlemen. Kyova olaba omusajja akulira tourism gye yatambula naye wagenda okusanga abo abantu ab'ekikaabo asimanyi bayita bambo asimanyi bayita batya abo baanoonya abampi abatwa people babantu batwa bwe batuukako juzi poliisi yabuuzizza how did he end up there n'agamba mbu yasuubiza abantu abo okubaleetera engoye. Listen, ladies and gentlemen, kubanga n'omusajja owa tourism yamukkiriza okuyingira akola vidiyo ezo wenjogerera mugobe. Abantu mukola ebintu ku social media ne mutamanya that they have repercussions. Kati ekibugatta kiri kitya bw'amala okukola ebyobuyaaye bulijja ajja Uganda n'ateekawo embeera bwakusanga Kibedi tukole peace bw'amala n'adda eri olw'okuba simu na Uganda yeeyita mu Daaki n'avuma platform ye ya Facebook eyo gye baakoleramu nga yaba fraud kubbirako bakadaama. Now listen to this, ladies and gentlemen. Information is power. Kyova olaba yatuuka extent n'abeera ng'ajoozaani amanyidde president w'ekibiina ekyo. Ekibinja ekyo kyolaba ekya platform kyaliko ba president waakyo yavaamu n'apooling out n'abeera dormant president because baakyusa theme. The motive of that platform was to teach about showbiz. Ate be yali ayagala nga ye ng'amaze okutunda ennyumba ya kitaabwe mama we afudde is childless is parentless atandika okunoonya budamu. Bano abasajja abaafoundinga Real Life Family ababeera South Africa baali baavadde Uganda nga bagenda South Africa kwe kugenda South Africa ne bamuhousinga ne bamulabirira. Era kyova olaba bw'ogattagatta yava South Africa okujoininga Amsterdam nga bamuwadde omukyalo omuzungu oyo gwa claiming abo yazaalamu omwana nga n'omwana akyaliko ekibuuzo. Allo, listen, allo nani, wake up. Bino byebigatta abantu abasinga obungi bwe bataamanya. Kati bino byonna bivaayo ku lwaki bw'ayomba this time ne senior Shaide no amagye ag'okuttaka gasituka gali mu Kibedi ngamba kino kirina okukoma kubanga mu 2021 yajja wano n'aclaiminga mu ayina ettaka lyalina ebusaabala eryali adonizera. Mu mbeera ye yaliwo ne yeewola ne ssente ezaali emitwalo 5 nga mikwano gye gyali sipapa. Allo, listen, wake up wagwa ne yeewola ssente ku sipapa nga bali ne junior taamale emitwalo 5. Sipapa n'awola MC Rich gomuyita Kyakabaale n'amu emitwalo 5 mu mbeera yali ezaali waliwo omwana oyo wana alabika atambula nnyo wano ennaku zino abeera eyo mu TikTok eyo namuwulira andi mukozeseza erinnya eryo olw'okuba ye yanegotiating essente nga beewola ye yeeyimirira MC Rich Kyakabaale bagamba mutabani oba mutabani we. Kati munaaye yamweyimirira munda. Uganda teri muntu asobola kwewola nga teweeyimiridde. Oyo Kyakabaale MC Rich yali talina nadde ssente mu 2021 bwe yajja nsiba amagambo abantu bajja ku holiday wano ne batuguza engoye empale computer laptop n'amasimu ne muwakana. Ye first person okujjayo facts zino yali yeewola ssente nga talina. Era ye impersonating ne yeeyita kyatali
neyesiba ku ttaka lya Donzera neyesiba ku mmotoka etaaliye Alfadi naye nga byonna anoonya kubeera popular ku Facebook. And I want you people to listen attentively because this is where the fact file comes from. Kati bw'atambuza obulimba obwo n'alowooza ajammalako mu 2021 n'atambuza obwo bw'akomawo mu Amsterdam ng'azzeeyo he made peace with the people ng'ayagala kulikonsayiringa. Donzera waafunira obuzibu obw'okubeera nga bbawe yali alwadde n'afa ne batandika omuvuuma ne Senga Acid ne Naku ne zaawedde ng'ateekamu ssente yagula airtime zaawedde Juliet zaawedde owa Boston nga bw'abateekamu airtime bw'agula siro kwe banywa omwenge bw'abagulira dildo Naku bw'amugulira dildo nga bw'agulira nga babagulira byonna nga bwa feeding abaana ba Senga Acid bwabalabirira nga Senga Acid ali commission convincing Abannayuganda bayitewo bajje Canada abakazi booleeta bokka bwe batuuka Canada tubasazeeko mu Niagara Falls bayingire mu America batandika okubeera nga bajja mu strip club eyazaawedde gy'abeeramu. Hello, listen to this brother. Wagwa strip club zaawedde yali atunda kasolo mu America kuva dda. Ono omukyala gw'empuli ali mu America. Yoyo eyajja wano n'agamba agenda kuyamba ono omulenzi eyavuganga Bebekulu emmoto eyavuganga Bebekulu yali omulwadde yafuna accident gwe bayita Tony. Gwe yagamba agenda twala oyo murasta namugamba agenda mutwala mu America omwana we amutwale bamujjanjabe yali pira Segirinya n'amulira eyo ng'agenze Segirinya ye mu America ku birthday eyagala okuwa Bobi Wine obutwa mu 2019 eyagala okozesa Chameleon Dr. Chameleon n'abuuka n'amugamba olina okudiiringa ne manager wange Donzera ebyo byonna nga bimunyiiza ebyo byonna kuva dda zaawedde ayagala kubeera popular in the name of Facebook internet. Abeera mu kitundu kyawazaawedde Boston. Such as Massachusetts, Boston. Aina kakamba ne kana kalimu bakateero abagula emmotoka. Ye mukyala naye abagula emmotoka ezikola transport ye teziraba zagamba mu atambuliza Methadone. Wajja mu alubayina ya mudiringa mu ddwaliro. Aha, gwolooza bagwana kyekibagatta ne Senga Acid. Senga Acid yaweebwa mission eno anoonya Abannayuganda banaakonvinsi nga bayingire Canada bwe bayingire Canada bayitire ku Niagara Falls bayingire mu America bagende eri bakateero gye batuula mu bbaala yaabwe bazinenga strip clubs babasasule kubanga Senga Acid kuva dda atunda yoyo yeryamu olulimi lwaffe oluteefuteefu abakatogattako kitereeza ekigambo yoyo bakitegeere vidiyo etambula be bantu abantu abatunda akaboozi kubbire ebitundu by'ekyama bye bimutaasizza all along her life. Kyova olaba alina omwana Omunigeria alina abaana Abanyarwanda alina abaana Abannayuganda amaliriza agenda kunoonya ali yekka kubanga n'omusajja gwe yafuna omuzungu gwe yafuna owaawo mawube yafuna bano banyamagoya albino era yamaliriza asuze ku muwala we. Allegedly oba factual ebituufu naawe tebakulimba goloza lwaki agezaako okuteekawo embeera mbu akyakozesa license eri residence card gye baamuwa gy'asiba alimba Canada mu baamuwa akatabo muli wa bisiike oloza lwaki atawaanya oli omukyala gwe bayita gundi Julie Jean birungi mukyala gwe baali bayitanga Julie Muteesaasira atawaanya mukazi we omukazi oyo yali omukazi wa pastor sigwangamba nti beenu na wansi yo omukazi yafumbirwa omukazi oyo omukyala kuva dda ku oli omukyala omulala abeera queen story abali b'ebisiike abo tebali legit naye wali abali b'ebisiike legit obamanyi wali abali legit abakola activism zaabwe naye bano basenga asidi bayingira mu buyingizi lwa mpapula. Kyovola akugamba nze nja kukozesa Uganda as a stepping tool. Okitegeera kati entale eziri bino nagambye when the 40th day comes ebintu byonna bimaane byeexposinga kasenga asidi bulijja avuma Uganda atambula naye nga bwe amala bwakukuta bwayingira eno kyovola babutwali e Dubai nakugamba mbwe Dubai eyo ekyamutwala e Dubai yali agenze kulya akakazi kano ke bayita DJ Alisha yakagulira tiketi ate yabingamba yali ekyakabale musiriki kubanga yasasula tiketi gobadde okimanyi zindako omwami oyo gogambye yani yagamba ono kyakabale yankubira nangamba Kibedi onabandeka oinakifaananyi kyawo mulabe wafaanana waja kugera video zino zinogere nga manya abantu kyakabale afaanana bwali
afaanana bw'ati alinganga yalwala erinnya mu conversation eno ya Kyakabaale bambi yalwala alina mental problem. faanana atya? Afaanana nga bano abalalu. Bw'omulaba ayeetekako nnyo filter lindako kankulage wano awaayiriza omwana ono ye muntu yekka eyali ennyumba ya kitaawe n'agirya baganda be bonna n'abaleka mu nnaku abeera bw'ati. Rebecca agabataya akugera naawe ana manjaya akugera naawe nkusembeza tebagala bakugoba nkusembeza nyawo ni musajja watu ndi musajja mulwadde nkusembezera guli awo ngomaze kusembeza ate ffe gutukuba ebikono tuba ebikono tukwana abawala gubaje yabeera omwana abeera mu Amsterdam ate era nyini sheri gyoyogeddeko eri Feke Life Family Feke Master kati jukira nze bino bembabuusa abantu yayingira ku mpapula za kulya bisiiki naye yali mu lutalo lwa kubeera ng'alyombera mukazi olaba be balimba abazungu kati omuzungu bw'omulimba ffe tufuna evidence ne tugitereka nafunye translator ayogera ebintu bino asobola obulizira mu Ludaaki Mudaaki twafunye omusajja wano Munnayuganda abeera ku embassy ayogera Oludaaki ajja tuyambako okutranslatinga nga tumukutte abaddiremu bali abavunulire oyitegeera kati bino byensiba magamba ye mwennyini yagamba yayingira ku nsi eyo ey'Obudaaki nga Uganda emunoonya kulya bisiiki kyokka olutalo lwalwana alwona lw'abakazi kati tubabuuza kiki ekigenda maaso olaba owekubajje owagamba olya bisiiki olya ttako bw'oba oli muli wa kabina sigala ng'onoonya musajja muno gw'olya ettako naye oyomba ogamba mbu oli yanzigyeko omukyala ate nze njagala abakyala olutalo lulimu n'abakazi lulimu ebyabakazi entalo zonna zaava ku bakazi ng'omuwala ali Uganda yalaba Shaideno omanyi Shaideno alabika okumanga Shaideno alina ssente ze Uganda alina obuzimbe bwe alina property wano bw'omusanga omulabirawo giant afoma erifa abasajja abawanvu abakazi batugwamu nnyo Shaideno ogamba ono gwe nakula naye zana Denesi oyo ye founder wa gundi eyo gye bayita kusooka yagireeta nga concept ya showbiz bano ne bagituusa ali maniriye musajja muswanvu ali bizimana mutunulira yoyo abakazi bamwagala nnyo Uganda nnyo twali mu gavana mu Afrigo nsasa golevaawa n'omwami ogondaze ku video bwe lunaku omusajja oyo yampita oyo gwe bayita Shaindeno ng'alaba Mama Kalira atudde wali omanyi Mama Kalira waliwo ekivubuka ekibadde kimulyanga wano ekimaneja ky'abayimbi kye nabagambako Mama Kalira amaze okugyamu olubuto olw'emyezi ena ati Mama Kalira ye sponsor wa violence ye sponsor wa NUP eyasibisa abaana abeekalakaasa abayokya ebipiira mu 2018 n'abagenda e Kalangala ku kaseera kali Bobi Wine ng'anoonya campaigns wano mu 2021 yateekamu ssente musanga mu gavana azze olunaku lwe yajja ku mbaga ya sisita we nga n'ekirala ali ne Shaindeno nga n'oyo Kyakabaale kwali nga kuliko n'ono omukodomi wa SK Mbuga bamuyita ani Samukasa waliwo n'omulala yayomba mu tebamusasula Mbuga teyamuwa ssente nga atwala Vivian Kimswaga bali mu gavana omanyi gavana bw'ojingira bw'obeera ku right obeera wa layisi ow'essente abeera ku left ffe twali ku left ne Doni Chata Doni gamba omukyala nti Doni Zino mumanyi muwulire erinnya mugadene twali ne Doni Ditut omukyala yekka Mama America Katonda gwe yayamba n'afukako amafuta nga ali ku bugagga bwa mukulu okuva bwe bamuwasa nga yenna emyaka 18 ate omusajja bambi Katonda n'amuwummuza insurance nemulekera $5,000,000 aga $. Mulinya naliwulya tujogajogadde edda kuva dda alinamu ku ssente bano bonna Bakanasa yabaliisa n'abalabirira bonna eyo fitina yefutwa Bakanasa yali alowooza ebintu byangu buli omu atambula n'omukisa gwe ate kati awo ositegeera nange awo gawuli disciplinary committee ojja kubombulira wano
kuba omukyalo mama Amerika ali mukwano gwa Lubayina bawukana batya na Lubayina yali anti omwaba omanyi omuntu asobola okuba nga akuliisa n'otekamu akamba yaaya abakazi babikola nnyo Bakanasa yajja naye nga naye embeera mbi nnyo mu Amerika eyo nga tali bulungi bagambye omukyalo oyo akuba empisa eseemu kati muyitire nga tanabakola tomanyi bwe yajja mu Amerika ye tanabakola nga alina kweripa ku mukyalo omufumbo Ndoneza yali mufumbo bamuwasa nga alina emyaka 18 nga alina amaka ge bano Bakanasa batuuka mu Boston tebabeera we basula tebasobola ku affordinga nnyumba ya bisenge 4 they cannot afford that's very expensive kali oyo Bakanasa Sarajo jukira bwe yayingira awo n'anoonya empapula n'agamba muli wa bisiike n'ava mu bisiike n'ayingira NUP kyovala baffe tetwewuunya nnyo ku nsonga za Lumbuye bwe yamugamba yeekweke n'afunayo omutwalo gumu n'ekitundu n'oli omukyalo omulala ani Sewungu ffe tetwewuunya she has always wanted to be also a celebrity yayagala nnyo okubeera famous Tobolaba embeera eyo kuva dda esaga yaliwo kuva dda kati baba Bakanasa bebeesiba dda omutima guliko oli omukyala yasooka Bakanasa senga asidi bebali be bakyala be bagamba be bayita ba Lilith Adamu omukazi gwe yasooka okubeera naye bamuyitanga Lilith bayambala ekikula ky'omusajja beeteekako dda bomu ba terrorist in short abo bazibu nnyo kola Bakanasa gamba maama waafe nagambye Bakanasa omulimu gwe mu Amerika Nansi yakubalira eddagala lye bayita methadone alubayine era eddagala eryo oyo omukyala ani Zawedde ebyo bitwaza Zawedde si yenanyini mmotoka ezo zitambuza eddagala lino bakola post yawo ngoyo omukyala gwadde owandiikako yoyo Amerika bulijjo nze nabagamba ennaku ana zaatuuka bulijjo alimba bosi naye ng'akolera bali bakatero biro biwazuddeyo bisharingena okusinziira ku information very reliable teri mukozi muna Uganda kyamukolera reason being yabawanga eddagala eri balitambuze nga bakyusaamu kokana njagala muwulize ekintu kino buli lwolaba abantu nga baliwo eddagala lye bayita methadone bikolebwa mu malwaliro agalimu abantu abalwadde abali ku rehab eryo eddagala balitwala kuwonya abantu abali ku rehab nga bakozesa ddenjaga oba baavaako mentally ill be bantu abaveterana Abamerika abali mu Amerika abaagenda mu lutalo lwa Iraq abaafuna dda tormention bafuna depression because of the war zone kati omukyalo oyo gweyogedde yali exchanginganga ne cocaine yes kati jukira kibeeranga bw'ogamba Uganda bakole enguudo bazimale enguudo za Uganda tezisobola kuggwa because ye business teri muntu asobola kukola luguudo lw'e Uganda nga olwo luli Europe oba oluli South Africa oba oli mu America wolukolera olwa corruption eri Uganda tebasobola kukkiriza lumalayo contract baba balina gikujjako baagala oluguudo lunaakola emyaka 3 lufe baddemu basabe ssente kyoba n'omukyala naye omulimu gwe yafuna transport company ogendanga mu clinics okutwalanga methadone eyambeko ku balwadde ye yahayaringanga Abannayuganda ne babuuka Abannayuganda ne bagamba tetujja kutambuzanga kokaina balimenti kutuusa mu ddwaliro methadone ye yakyusanga n'abawanga kokaina because the owners of those vehicles and the owners of the business the partners of Zawedde be bali Abamexicano watoto wa Latino the cartels business eberaninga kyova olaba bwe yafuna ddiiru eyo n'atandika okwefuula mbu bosi kapo ate nga tali mwelu kyapo yonna nga tannamulukyapo lwonna kati ye yamanyanga teyamanya byonna ngenda nkufunda waliyo dda sinnakutegeera kati tugende mu maaso awo nga yeefuna Doni Kapero kati kalwanyisa ye kuva dda ayagala kuggyawo Zari Ntale oli ayagala kuggyawo ba Bad Black ayagala kuggyawo ba Donizera abeere mu top league abeere mu ba celebrities ekitegedde obuzibu bwali bwa Doni Kaliyoni ono Donizera kyovola byonna ebya kamiliyoni bye yayombera kamiliyoni n'ateekawo propaganda mbu Donizera yali amusabye amuyamba amufunire ennyumba ku ddiiru ki Donizera mufumbo official married in the US bamuwasa to the age of 17 ladies and gentlemen wake up kyovala yaleeta abamulwanira entalo basenga asidi
Sengasidi kulwaki Sengasidi akwatagana ne Juliet zawedde bamuwa contract aleta abawala okuva e Uganda bayingire Canada bave Canada bayite kuna Niagara Falls bayingire mu America bagende bazine mu strip clubs zireza bano bakatero gye babeera bafune sente kubanga Sengasidi bloka wabachimbizi yes Chimbizi kubanga yali atunda yoyo yamugamba nze nsobola okunoonyeza abakazi mwenna kyova olaba bwe twagende Dubai yaleeta Prima n'amuwaani Medimo. Ladies and gentlemen, wake up. N'agende Dubai nga yeeteese mbisiike agakulya DJ Alisha n'agaana. allegedly over facto Tiketi yonna eyagigula yoyo omutwenzo eyaŋŋamba gwe bayita MC Richie nze yaŋŋamba Coxi nasanga Alisha Kyakabaale natuuka wali nembuuza DJ Alisha, what are you doing in Dubai? She told me that I came here to play music. Ne mubuuza how much nga bagambye bagenda muwa $7 ne mugamba it's impossible. Who will give you $7,000? Agenda mu room Sengasidi ayagala ogenda okwebaka mu room ya DJ Alisha. DJ Alisha amugamba no way. I'm straight. Gambe ebintu bali byakuwandayo ddusu biki? Namugamba nze tojja kunnyingira ebyo. I can't be this. Nompandayo ddusu. Ensasa genejja. Jjukira eyateekamu ssente byonna yali Medimo bw'agenda n'asula ne Prima. Medimo yali wamanyanga gajja manji. Ono mu South Africa claiming ngamba alinamu ku ssente naye wamumanyi wa street wakudduka buddusi misinde kugoba kuyiriba bintu by'abantu. Omuyiribi yazimbulukuka omubiri yazifi wazinchubete. Ono asiiba anye ebigere by'ente mu Lokoonyino w'embalaasi. N'akaliga kwangamba awomerwa nnyo akaliga. Maaso. Yobolaba bwe natuuka e Dubai baali bamanyi Kibedi tajja kumanya information eno ne bagana okunkima ku kisaawe Andamani ne tiimu ye ne bazanya akakodyo story empanvu mangi. Bonna bakozesa obulimba ne balowooza amazima tegajja vaayo kati olaba eggaali bwe bayitamu. Abo Bandamani bulijjo be basponsoringa kuli ku Fake Life Family be bateeka ate Bandamani alina omuze bw'oba oyogera ku muntu yenna ye yeefuula innocent Bandamani addamu inbox tokuba Cox toyomba naawe kyokka bwadde eri ku sayidi ya Kyakabaale nga mugamba vuma kati ye yali alowooza politics yamutusinza kati yembwa erina emimwa nga kasolo k'ente nekijja mu kkomera embwa eyo masikini akakubeera MP waawa lyamazi munoonya kubba maama kaliro mumubbye wano mwalinye ba general petuli ba tennis star tebusobola kumalako mmwe bwawambwa. Tomanye mama kalira alina obubalabe yabibe babingamba alina obubalabe kyovola baba byajjanga ku mikolo nga zemmazina nga yenna ayambala Gomez banne bali mu gavana aleese ebigo ebitengi byayambala nengamba naye ono tasobola kubeera mu sitayiro ne bamugulira bikanvasi nekyovola abakazi mutomera nnyo kyovola abakazi mbagamba bw'oba wakava mu relationship please torashinga kufuna kati abo muyayi bwakuyingira Andamani kati Andamani akusula kati omuntu gomanyi waaruwa mukazi yamugoba dderi mu Amsterdam omukazi yakumukolera gym ne bamukwata red handed nga ali mu bakazi bana Uganda omukazi tata w'abaana n'amufuula Uber drop pick abaana yamwa ne sente zijja no down no siriwala mbwana manaso okulabirira bino byembaga abakazi mwe mutomera nnyo bw'oba wakava mu relationship mama kaliro wali mento kubeera ng'osooka n'okupowa n'ova mu byabayaaye kati abayaaye Kyakabaale yakusetinga yakusulako Andamani yakusulako kati uyo mwabadde muwayiriza Shine no nga mumuletedde ba Chiefs okiwe bade bamuletedde ba Chiefs mbu bamukube Andamani bakube Shine deno Andamani yaguza abayaaye wano bakubye n'essimu ne bankubira Andamani yaguza abayaaye juzi nga ali eno nga kalika Kyakabaale kamugambye uno yebaka nani ne mama kaliro kati tukira mu kujja December ono
Anamani yajja leeti nga yeepise n'ayogera n'abayaaye be bali ab'e Nakivubo mu baje bakube n'atakimanya mbu tutambula well guarded 100%. Ebyo byonna byonna Kyakabaale yabookesa abalabisa. Naye siiwezza nalina abayaaye be abayinza omugga. Yamala n'akizuula juzi Anamani yabadde yaguza abayaaye. Kyova olaba Anamani namugambye kasita weetandika okweyingiza mu bino ebyekisiru ogenda kufuna obuzibu bw'amaanyi nnyo. You can't win the game, man. Nagambye Anamani, you can't win the game kubanga obuzibu bw'olina tosobola kujoyininga ono omuvubuka gwe bayita Kyakabaale Matako Walipo wa Fake Life Family. Ye loser. Kasita yatunde ennyumba ya kitaawe ebikolimu byonna bijja mutambulirako mpaka bye bali muziika. Ate tugenda kunoonyerezaako ku mwana oyo gwagamba owuwe. Nawuliddeko emboozi waliwo gayi gwe bayita Sande abeera e South Africa yankubidde essimu. Naŋŋamba yamanyi rightful father w'omwana oyo omuwala. Ne mugamba omanyi eyo story ejja kuba lulala kubanga tukyagezaako okutereeza tukyatreatinga abantu abalina kansa vayirasi yaabwe y'amaanyi tulina oginuunamu yonna okutereera. Kyova abantu beneeraliikiridde nga tinga zaawedde. You cannot come and fool Ugandans that you have the money. When you deal with robbers kibeera kubeera nga zaawedde odiringa ne bateralist aba Uganda. Kati gwolelooza zaawedde sokwesimbawo n'ojja n'oweetekesaamu obusawo obwakawunga n'oleeta obusawo 12 gundi n'abulyako. Oli omusajja gwe badipootinga okuva e Sweden n'abulyako n'awaako obulala muganda we. Ne mulowooza mulamwe mwagala president akole speech abagambe we have also somebody who is rich in Boston, Massachusetts. Kasita bankubira detail ne mbagamba you cannot even mention that woman. Find out what she does. Bagenda okuzuula nga ebimotoka byagamba bibye talina bbaluwa yaabyo nannyini byo bwe bali bakateero ate atambuza Mesodon ate atambuza ettaka lya Mesodon ate yeefuula mbu ajanjaba ate ng'akyatambuza akayaga. Kati olegeera kati yalowooza mugezi tabeera nk'omugezi. We are the best in the game. We can do ekyobola amazima gama ne gavaayo obulimba bwatambula okusooka okusinga amazima. Facts are this. Now let's put it on, you know. Yes sir. Yes. Otegeera kati wuyo abugumye agamba mubamu saagala zaawedde agambe bamuwonoonera. Zaawedde yagenda n'aningira amazina g'enkima kati omukiira gutandise omukoonako. You are the most wounded ate oyingira olutalo. Tosobola kukwata ssente owe acid. Betwogerako bano si bafumbo abasajja balina abakyala abaami. Zaawedde alina omwami. Zaawedde abadde anti yali mu kusooka kwonna taata we wamala omuwasa wano n'amutwala mu America n'akola divorce after 5 years. Zaawedde yali talina kyakukola n'atandika okutunda akaboozi ku 2 mu America. Yayimiriranga yeesimbanga. Tomanyi mbw ayagala nnyo tomanyi Zaawedde ayagala nnyo kasino. Muzannyi w'amatatu. Waliwo kasino gye batera okubeeramu bye bagiyita Echo ANCORE. Ebeera nnyo mu America awo mu Boston awo oba Massachusetts awo weebeera bagiyita Echo abeeramu nnyo era waliwo club gye batera okubeeramu gye bayita Mystic. Kasino isebba ku kasino kuliko ebbaala gye bayita Mystic. Awo Zaawedde waabeera buli abasinga obungi babimanyaawo lwakuba bino biri so factual. Kati Zaawedde gy'abeera buli weekend ng'atunda. Kyova olaba abasajja bonna azza abakyusa bw'atyo ate amaliriza agamba musimanyi ali bisexual simanyi alya n'ebisiike. Kati oli yamugamba oli kasengasidike kamugamba you claim to say that naawe oli bisexual. Kati yavudde n'agamba ali bisexual. Yavudde agamba ali bisexual basobole okuyisaawo bano abawala be bajja e Uganda abayita Niagara Falls. Babagamba munamwe mugambe Uganda mudikeyinge mu Uganda ensi yamwe batamye so that mu penetrate ebyo byabikozesa nnyo for political reasons. NUP Uganda etutamye tuyingire mu nsi eyo then at the end of the day babatwale wali bazine ekimansulo bwe bamala okuzina ekimansulo abasajja abafuwe sente. It's okay to do that but the problem is one engeri gye bakozesaamu ebigambo bino nga bavoola nga bavuma abakulembeze baffe nfe tukkiriza nnyo Mama Kadaaga. Kati Zaawedde bw'okwata sente n'oziwa Sengasiti avume Mama Kadaaga n'ennaku ne Kyakabaale. What do you mean? Golooza ffe tuli basiru. We know what you're doing. We know the game. We know what you're running. We know what you're trying to create. Kubanga oli disappointed President Museveni yagaana okwogerako mu time ya COVID ng'olimbye ng'okola ebyekiyaayi.
bino bwe weekubye ebifaananyi ne Balamu, you're just fooling yourself. We know. Kati bw'obeera ne Basengasiri ne bajja ne badisrespectinga former speaker, ne bajja ne bamwogerako bwe batyo, gw'oba olowooza tutegeera ki? Ate ne bamala mbu batiisatiisa. Kati Sengasiri atiisa ki oyo alinganga ne gundi ng'alina charges of murder in Uganda, open or against her, with the facts on the file. Ngaba witness abamu ye Deborah Naaka. Kati what does she say? Some of these things njagala abantu mwetereeze bwetereeza. Nze njagala apology bagikole bwe baba bagala tubaleke ng'ate beeyambudde. Obaleke? Nze ngenda baleka nga beeyambudde bayimirire beekubye video bagiweereze bateekeko bushedi nga beeyambudde bakole apology. Obaleke sibamanyi ebiri. Nze njja baleka naye no B52 ejja kuseeko ate waliyo fayiro endala ezigenda hane bannaye naye gwe waayi abantu bw'osanganga akubanja n'akuwalana ate fayiro ze baleese empya leero mpitirivu. Tusunireko fayiro ekummeeza kusunaasuna kukutuulire ezazaawedde n'abagundi abo bakateero watoto wanatiro mbere nze bazireese n'empulira n'ennaku ne mbagamba naye omukazi oyo ajja kuba ffe baŋŋambye alwadde addukana kati ali ku omanyi waliwo ebintu bw'obeera omuzadde nange erudda mbeeramu n'ekisa olwombye olutalo ogenze n'olumba olutalo Kyakabaale akutomeza nze be nva mbagamba mmwe mugenda ne mugwafuula muze kulwana lutalo muleke Kyakabaale afire mu firimu ye muleke Kyakabaale yakola dde ebikolobero ku nsi bingi is pain kasi otunda ennyumba ya kitaawo ise simple nsiba mbagamba muzadde wo bw'akolanga n'asobola okubeezaawo n'akolerera ebintu bye tobitunda for selfish reason kati Kyakabaale alina jjajjaawo wano abeera Kamooja omukazi mukadde ye mwennyini alimba mbu ayoza suwaana afuna ku ssente yalibadde yazimbira maama we jjajjaawe gwe yasigaza n'agamba jjajja kankutereyo akayumba akalungi naye era sitiri olw'okubanga wakulu oli kibbi yagenda gamba mu stars bampe stars nzimbe enju ennyumba ye Kaseese gy'agamba Kabaale gy'agamba obumanyi Kaseese Kabaale gye bazimba ku kijja Kyakabaale nga Kyakabaale tiye yagizimba basisita be abawala kyobola abakasajja abasinga bomuzaalibwa n'abaana abawala mubateeka katale abakona ab'enganda be bazimbye ennyumba ey'ekijja Kyakabaale tasobola kuoninga kintu kyonna e Uganda because he disowned ya declaring is against Uganda kyovola bafuso mudachi be bano bosanga when you declare to become a Ugandan no declaring no gamba toja becoming a Ugandan odina usinze Uganda ofuso mudachi bakuteeka ke ekyuma kubigere nga tosobola kubeera nga you don't have any right on Uganda a government y'abadachi ekukulabirira byezunente zosanga zibateese ebyuma ku matu oba bi numbers Kyakabaale ayine number. He cannot do anything fooling him about internet because you don't know. Ye yalowooza bw'odina usinga Uganda ojja kuba mugagga. Tasobola kubeera mugagga kubanga takola. Akamwanyi tekasobola kuweesa muntu butuuze. Kati kubbireko ekintu kimu ky'obadde obuusizza amaaso. Okimanyi yayagala ogendako mu Amerika. Kyakabaale. Bino bye yali atuwalinga Canada abasinga obungi tebaabitegeera. Yali atuwalinga Canada nga gwakugamba ye kyobola bw'aba ayogera ku bisyo bye eby'ekisiru. Ngalina abajega abagamba ye tourist bwayingira Canada atandika okulambula Canada nga zaawedde yateekamu ssente nga zaawedde alowooza asobola okujja abeere mu Amerika laba bano bwatuuka ku boda ya Naigara ng'alina akavubuka ke bayita honorable mwami border patrol emugamba togenda kuyita ku lwaki alina keesi ne zaawedde gye balina ey'omukyalo omu ayabaloopa n'agamba bakozesa platform yaabwe eya Fake Life Family n'avaamu olubuto nga bali mu kkooti ne bateekayo feesi yawo n'omulenzi gwe bayita Richard Muhangi Kyakabaale gavumenti ya Amerika n'emuzuula bw'emuzuula bw'emubaaninga n'akomawo wano n'akola live ng'avuma consulate owa America. Allo, listen to this. Ekyo ng'okijjeewo oyo mwana Kyakabaale akoze damage nnyingi ne ssente z'abafu yazirya bino sirimba muwulirize mulowooza Kibedi nteeka bukyayi mbagamba bugambi mubeere careful abantu bemutambula nabo ku social media be careful some of these boys are very dangerous yalya ssente z'omufu ate mulowooza nsobola okubalimba
Gwolira sente z'omufu kitegeeza ki? Omuvubuka yafa ng'ali mu state gye bayita Ohio. Bamuyita Bone. Mwerabidde in 2022 n'akola GoFund, sente zonna n'azirya eza GoFund. Akakavubuka kazibu nnyo kyova olaba nze bannayinza simanyi na penge gye wakajja. Gwe watuleetera obuzibu. Wali kalese ne kabonaabona. Kefuula musimanyi ndi bwe nti kefuula. Kati bino bena olowooza os'okulimba Kibedi. Kibedi os'omulimba 10-star general. Alimbye simanyi wulira. GoFund yali yakatandika yali yakagitandika ndoza yali agenzeko nga GoFund yali yakatandika yali yakagitandika ndoza yali agenzeko nga $100 nga 1,000 era teyaweerezaako wadde $1 kweyo. Kati ne tusigaza eri GoFund ey'okubiri gye twali tukoze kwe twasolodeza ssente zonna endala eno eyiye nekola ki n'agijjayo. GoFund yali yakatandika yali yakagitandika ndoza yali agenzeko nga $100 nga 1,000 era teyaweerezaako wadde $1 kweyo. Kati ne tusigaza eri GoFund ey'okubiri gye twali tukoze kwe twasolodeza ssente zonna endala eno eyiye nekola ki GoFund yali yakatandika yali yakagitandika ndoza yali agenzeko nga $100 nga 1,000 era teyaweerezaako wadde $1 kweyo. Kati ne tusigaza eri GoFund ey'okubiri gye twali tukoze kwe twasolodeza ssente zonna endala eno eyiye nekola ki n'agijjayo. Kati njagala bino ebintu bwe mba mbyogera nza mu smart. Bano abaana bato. Kati ekyakabala alomba olutalo tosobola kulumba lutalo lukuba 10-star general. Kati nze ngenda kufuna ebya field marshal kubanga nwana one man army ngenda kulwana ne fake life family yonna kubanga bona babadde fake. Otegera. So bwe tuba tubeera ku social media nga tuli bana Uganda tweyagalize. Gwe tosobola kulya sente. Nze nabagamba kasitolya sente za taatawo kambasomesa olwaleero. Taatawo bw'afa nga yatuuyana n'aleka nga bazeesa abaana 6 n'akola n'abagamba ennyumba eno mujjangamu ssente za rent. Ogezanga n'okola obukujjukujju n'otunda amaka ago ng'afudde n'olowooza n'olya ssente wekka waakiri mu kanyenga nga mwagala gabana ne baganda bo ne basisita bo obagamba omanyi kankuweko kyenkuwa. Ogezanga n'okola obukujjukujju n'okwata ettaka lya kitaawo ng'afudde n'olitunda n'obeera grade n'olya ssente. Bino byonna biba bikolimu. Baleka sayatunda ennyumba y'e Bukasa. Okitegera? Ekyo that was the first blow. Maama we n'afa for stress and depression. Kati ebyo byonna bijja bikulondoola ku nsi. Kati gwe okeera ku majja n'ojja e Uganda gwe kyakabaale simanyi fake life family simanyi bakuyita Richard Muhanji. N'osituka n'ojja n'ogamba mboze kulabira jjajjaawo nga jjajjaawo omulese mu nnyumba y'ettaka wali ekaamokya mu ghetto. You're not making any sense. And at the same time ogamba simanyi oza suwano otambula mu business class. It does not make sense okujjako ng'omuntu musiro okubelievinga. Fe bajene tuba twapimye dda tugamba akola mulimu ky'ebungereza e Bulaaya. Oyo za suwano. Si waliwo okubeera ng'olubadde chefu nga kabaka wa Netherlands ye yakupangisa. N'agamba guli chefu era oyo za suwano akusasula bulala oba oyoza ofumbira celebrity. Aba bayindi ab'amaanyi ukitegeeza chefu ng'oyoza suwano oba wakabi negwe oyoza bwoza suwano kulimbira ku bantu ba Facebook ate gondi gw'omu ogamba mb'olinya first business class. Abasajja bakukosinze mu maka gaabwe. Engineer Lwasa yakwata omwana oyo ng'azze Uganda n'amulweta ewuwe. Engineer Lwasa according ku record ye yakamuwa $7 ng'akamuwa buwi bino nsimanyi ngulirayo siroko naye baatula n'omusajja gwe bayita Ssekimpi omusiro yagwa eddala owa Citizen. Ne badda mu kuvuma Engineer Lwasa yabatwala mu maka ge. Bw'atyo bw'akola osooka kubeera mukwano gwe n'alyoka akulabisa ne yeefuula mbu ye ategeera mbu atamidde naye nga tatamiirangako. Yenywesa ebintu n'akuvumira okwo olumala n'agamba n'abadde ntamidde neerabidde binayogedde naye yavuma Engineer Lwasa. Engineer Lwasa ali very reputable. Nakku najja n'alimba ku live mbuzi awedde yamusasudde awaayirize Donizera. Can you believe this? Senga asidi n'avuma omulambo bba wa Donizera. You people are forgetting Facebook backlash post one. Be bantu bamwaka tutekeko mase muleke tuteme omutwe ngubaage.
ngufumbe wali mukalayi senga sidi yataka kalaba zawe dakute sente ateseyo propaganda wa social media ngaita mukyakabala yaga kubeera popular bawayiriza abakyala abasobodde okubeera nga famous women, the most celebrated women in Uganda bali abakyala basatu nabagamba dda zali ntale omusogo we waffe despite the fact mwe mumuteekako embeera tulina Badi Black tulina Donizera bebo kabe ba celebrant abakyala be tulina wano Uganda ono simanyi feke dola wakalero mfeke masters awedde ayagala kwefuula mbu ye celebrant wawa uya atunda kokaina atomedde kati bawo bagenda munoonyerezaako American embassy twagiteeseko dembeera ate ye food and simanyi wa people power simanyi NUP. This is where you go wrong at times. Things turn around against you because of the evilness. Nze sewunya bamulekera omulambo ezo awedde mu makage n'abeera n'ekitaawo okumala weeks bbiri nga omulambo guganyira abantu community ya Boston eganya omuzikirako okitegeera ngaze chairman social media tujja sigala nga twogera ensonga zino for the best of Ugandans tujja kuyamba bana Uganda baterere nze nazenga Black Jesus mtaase kyovola banja kulwanagana n'omuntu yenna asiga obukyayi ku Uganda avuma abakulembeze be Uganda ba diplomati baffe betwekiriza mba members of parliament abatesa senga sid you are going to curse and regret having mentioned Mama Kadaga in your videos tugenda kutereza embeera yonna ate tugenda kwogera n'eddoboozi eno social media mukyagizanyisa tugenda gitereza mu katono mujagira abavumi association mujja kunoonya gye mugwa. But as long as we are Ugandans, we are going to be proud of Ugandans. Kyobola tukugamba gwe bobo genze mu nsi z'abazungu ngoyaga kudeclaring yourself just to do dual citizenship. Tobeeranga bana basiru abadinausinga Uganda. Bano bosanga basinga obungi bakola dual citizenship. Batuula dda mu mbeera zino bakola dual citizenship okutuula ng'olina obutuuze bwa mirundi ebiri. Osobola okubeera omutuuze mu America nga n'obutuuze bwe Uganda todinausinga nga nsi yo because at the end of the day weetaaga okulaba ku maama wo baganda abo basenga abo bijja bya kitaawo bwe baba baafa n'abaakukuza. This is how life is. Family is power. Hello. Wano tugenda okubeera mu mbeera. Era njala kwebaza abantu b'e Boston mwebale kuvayo ne mu standing ne mujjayo information yini esinga okubeera very sensitive tuzawedde. Sabe yebere yancha ku Sunday nga nkuyise wange toliteeka mu video eno enegera kubeera yancha nga nkuyise wange senga wonchaza sawa nange lero nte nzikirizibwa yese bugangule video eno kegwe tugenda tumulemu information edofunye ebyalo byete wange eringa nange nkukyazizzaamu ko encha katujjeko siiru ku information empya. Alhamdulillah. Nani bra amasi bule man bino bya ddala bino tebiriiko kulimba bino bya ddala ate bwe mba musaaga tugenda kujjayo fayiro mpya zisiringibwa mpya. Information is power. Njagala katumaliriza ka video kano tutereeza akantu kano kubanga abasinga obungi mwagala kateekako embeera. Gwe mwana ng'oli kadaama ng'oli eyo especially ng'obadde weegomba ogenda mu Europe oba wasooka obuuze omuntu akuyita akola. Kola due diligence ku muntu akugamba jangu. Ojja kgenda ku muntu ng'ayoza suwaani akusiriwaza akugamba olw'okuba alina following ku social media akugamba gwe situkojje ogenda osiraana nze ndi victim bandekako ku kisaawe ne bagaana okunkiba. Babonyaabonyaako obulamu bwange ne bakwata mutabani wange ne bamulemesa nga gera maaso ngoyogera nga wenva gera maaso ngoyogera mu paati yogira nvaako nkuwuliriza. Amaliriza ensonga zino mbadde njagala zino ensonga zonna tuzoogere mu buntu bulamu nga njagala mukitegeere nga maliriza vidiyo eno. Gwe kadaama ali eyo ng'olina engeri gy'okolamu bizinensi zo ng'oba olinayo okukola osingira ddala omuntu eyadinausinga Uganda ng'ali mu nsi ezitali Uganda. Akozesa Uganda just okwegwanyiza ebibye. Ye muntu aveeyo n'agamba nze mu Uganda nakoowawo Uganda nagikyawa naye ng'alimba naye nga bwetuuka December ayagala okukutiriza okuyita mu borders ajje Uganda. Weegendereze
nnyo abantu bano ku social media kwebali era basiba bakugamba follow me simanyi kola ki ogenda ku platform ezimu n'otamanya ajja kujjako sente zo bakubbe otandika okugamba yakubbye genda osooka obuuliriza omuntu aŋŋamba nve mu bwakadama nzije eno yali yekoledde ki bantu bangi bali mu America awo bantu bangi bali mu Europe awo bantu bangi bali South Africa naye nga tekye bali bekoledde kubanga baagaana okuteeka education as a key point in life kubanga baagaana okukkiriza mbu okusoma kwe kusinga obukulu gwe mu myaka gyo gy'omanye bulungi bisobola okubanga Uganda byagaana taata teyalina ssente mama teyalina ssente byakulemesa n'osalawo ogenda okola obwakadaama obw'enjawulo si kive era si kibi naye weeyiiya olabirire omwana wo olabirire maama wo olabirire gusingira wala kubanga g'obeera contract osobola okukwata akasente n'ojja n'oweegulira ky'oyagala n'otereeza obulamu bwa kifamireyo naye bano bakulimba ne bakuzubisa ne bakuteeka mu mbeera etasobola kubeerayo kale njagala obeere nga understanding the situation. Be careful with some of these people abeewaana ate kisinza okuleeta obuzibu bakazi mmwe mwaba supporting ebintu bino ne muwa omuntu ssente mukimanyi talina kyakola n'atambuza obulimba because muli depressed muli mu kamwanyi gavumenti ze balabirira mu Europe eyo mwekyawakyawa ate kati season ya mpewo temufuna sex amala mwena n'obusungu mulina obukyayi mutandika okukyawa abannayuganda buli lwolaba omuntu ng'opostinze ekintu ky'omuntu n'akuteekawo kikomenti ekikyamu manya yeekyawadde tayagala abantu babeera happy bano bonna baateekadde obukyayi ku bantu kamba basomera abantu bano mugende nga mubeegendereza Naku Silverberg Sengasidi aka Tyler Roberts oyo Sharon Mutesi era bweyita bwatyo yali ku Mama Tendo loaded the chest kati ali ku Fake Life Family Zawedde Juliet abeera mu Boston mu Massachusetts oyo ye number 1 kati naku zino atambuza kali akakaawa kakokaana kulwaki motoka mudeyaringa aveeyo atubuulire ajjeyo titles mu America okulaga kadi ye motoka ebeera title ajjeyo titles ssatu ez'emmotoka ezo akulage ne title y'ennyumba obuzibu bw'alina yagenda n'ajoyininga abafere nga bw'atambuliramu n'alowooza ajja kwekweka eyo kati amazima gagenze gavuddeyo tumugamba it is time okole confession bwe muneesaba okitono maama kalyo bamuyingiza mu game eno olw'okuba naye tategeera kyova olaba ebintu bigenda byeyalika byokka bino biri plain gwe omuntu mama senga sitakulimba butambuzo oveeyo ojje Canada akuyingize mu America bagenda kutwala otandika okutunda akabozi ku bbiri ng'okutulira abali abazo Mexican abatunda zawedde baakolera oba bapata naabe enkyaka tusumule siro eyokubiri episode number 3 kali gwe yamwe eriko number 3 nenze yaffe yatambula dda nze bampita Kibedi Ronald Cox genda ononye ku Facebook kuba following